chicken tukuyoza ne cheira price wo okukola show yabadde successful because yakunganyiza ba tiktokers bonna yabadde successful at his level because he's a young boy. Shot yakute. It was successful because for a boy like him olabanga shonga yabadde ngayo nono nyanga ngatoba de nono nya video na yefana nenga tebakolaga nnyo audience UP ko tulabidde kyekibina kye tulabyeko nti ebibina bisobola okukolewa mu opposition nga directly bizerwanyisa kibina kiri mu opposition kigenda kufuula kira kuba nnyo kizibu ekibina ekyalo okujja abana Uganda bakyanirize basonga agenda zaabwe beerabira agenda zikola ki kyekigendo lisibawo NUP okuba nti bo kye balaba nti NUP abalinyira mu mugaati nkyagonya abalinyidde mu mugaati kale ne wabanga yagamba nti Walukagga yamuloga ne Walukagga ndowe luyimba lupya waliwo oluyimba lwe yakubye it was unnecessary sometimes to replying nnyo ku bintu ebimu abantu bajja kulowooza nti mutuufu omuntu mugema wamugema mwawo. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Kambuzi, you achieve 3 Champions League. A season ez'omudini oyagala ki? Tambula. MP ba Uganda yebati bamala mu kuberera kaluni ba mujja bebase mu junganda. What? Obo sindio bisanja bisanga dodde. The question is, what in this world are you going to achieve apart from achieving 3 Champions League ngazamudi? Chichi chobogeno wangula munsi. Club World Cup is bogus. In other words, Panene gamba know when to walk away. Of course. Manyadi over mudi. Hey, Simanya. Hey, oh yes. Hey, oh yes. Ate no leta binubule. You don't stay there. Dancing. Kila tori akoja kasalamu. Ate binubule. Akachi. Na ikaleke mu presenter ya koge. Okongo bulele bunobuko. Kati ba Asha mu chachi abatambuza obubbo mu ssaawa y'okuwaayo tubeegayiridde wemba siwanise mukono toleta kabbo wendi akaleeta n'alemerawo bw'ati mukwano nange nazze mu chachi kusaba Mukama ampe ssente Katonda w'omunaku ateebaka ampe ku mpiiya ate akabbo okalemezaawo bannange tubeere mu kumpisa ba Asha abamu mu chachi Ara akabo batambulingako n'omuntu azza balance nti wemba ne namwe 5 wabulu toyogera ku bulumi bwe nafuna nateekamu 5 nga njagala waayo 10 mba nteekamu omukono Asha yaguvuba sorry Asha yaguvuba nagukunkumula nagamba peace be upon you Katonda tazakunkumula bwa nali sinagute nali ngutwala naguvuba Mukama ebintu by'okuwaayo sente mu Mukama oyina okujjanga weetegeeze okoze enteekateekayo nti Katonda ngenda muwa 15,000 ngenda muwa mutwalo ate ozisabireko omukisa zikuzaalira endala ojja mu chachi waliwo enteekateeka z'abateekawo nga tewazisuubidde nti zigenda kukola ki kujja n'okwatibwako omusajja n'agamba nti omanyi star times ebadde etusumbwa n'ogamba wayi kankwateko ebbiri nga nkole ki ngatteko kati yowa Mukama obadde eddembe lisaba balance no mbadde mu chachi z'abalala tukole bwe tuti enkya sande kwata emitwalo gy'emeka genda ng'oyagala waayo 10 meka teeka mu 5 Mukama kati womaliza tambuza omukono oguzeemu sooka omugambe mugane njagala kuteeka mu 2 era bamubala wali eri ne bakuwa olaba ne Trump yakwata mu kooti n'akabalira wano bwa yes nanyikako mpola n'akateeka nemanya nti that is a businessman in a church era nina omubuulizi omu owenzikirizeemu yagamba mmwe lwaki muleeta nnyo ebinusu balinga buli watuuka ku ssaawa y'okusinza batandika bakasukayo ebinusu n'abagamba naye empapula zo temusobola zikasuka Katonda muwuliranga ebinusu bye mwagala okumuwa pasita atuuka n'ayombera mu kintu ekyo esente ekinusu waliwo yali awo n'ayombera mu kinusu nga bimunyiriza saagala kinusu n'amukolamu oluyimba lulamba ennyo abasiddi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo omukutu kwe tuli this is the weekend show tubeerawo buli lunaku olw'omukaaga essaawa 10 ez'akawungeezi mukwano gwange ensonga ne tuzigamba okusinziira nga bwe biba bitambudde mu wiiki one Michael
buuza ku mulabi tugambe ebigambo. Basebo ne bannyabo tubalamusizza abatulaba kwagaliwo. Amanya Michael Owen Michael. From kitongole ekya Hulk Property Agents and Managers Limited. Tutunda ettaka ku bbeeyi ensaamusaamu ne ku bbeeyi eya waggulu. Natulirina nga lya byapa. Tutunda n'amayumba era tukola n'omulimu ogw'okumanaginga properties on behalf of owners. Bapangisa bakutawaanya tebasasula balemeddwa okusayininga endagaano bakuddusa omusolo okufukidde omusolo water bill zikufukidde water bill babba amasannyalaze tuli bakugu mu nsonga eyo batukwase twasayiningisa endagaano tutambule nabo mu mateeka gobeera waka nga sente zijja ku akaunti. All right. Number isimu. Tukubire ku 0774 75 81 97 oba 0702 75 81 97. Alson Painters UG basizi balangi bagamba nti olina ekizimbe kipya oba kikadde ndabika yakyo tekyakusanyusa oba tekigendangako ko kalangi yadde ne oba oyagala kuba nti obeebuuzaako ku nsonga ezikwatagana okuba nti osiiga ekizimbe ky'olangi bwe ŋŋamba ekizimbe sitegeeza goloofa oba ennene zokka wabula okubira ddala ku ruumu emu osobola obakubirako ku 0705 19 36 36. Ndina omusajja oweekirevu Benito Omuyudaaya huuza ku muntu tugambe ebigambo. Abadde mpitaawo ekireka nendabanga vinka eyeesimbyewo. Nalaba posta ng'eriko Veronica. Vinka. Anti ye Veronica. Did you see Veronica oba walabye Vinka? Waliwo omukazi gwe nalabye naye ng'afaanana Vinka era nga ye Vinka. Ng'afaanana Vinka. Those are two different things. Bw'osanga bawandiseeko Veronica aba yeesimbyewo nga tebataddeeko nga maybe kuliko eke naye lya Veronica nga kwebi ngali ku kaadi ya NRM wabula banna ndaba ne Molini nantume nga yeesimbyewo naye badde wa Bobby Wine namulabye awo kireka posta ziri kireka mujja yita waawo oba oli alanga nti akuba posta. Those are two different things. Somebody should take those screenshots and pictures atu nabadde mu taxi nga ndi ku bwangu kuba oyinza olimba munna Uganda omanyi noteeka banno sometimes obeera mu taxi ng'olaba ka movie kati ne kujjako siini eya love making kineiba kyo ne kigenga abavubuka b'ennaku zino nga mwayononeka n'okibuuza nze gw'ovuma nze eyazannya waawo nange nafunye bufunye nze ndaba bulabi lwaki tovuma ababizannya nze ndi kulaba nekikuddako nekikumanyirira nekiringa ekitabizannya ng'atayinza n'oba ali mu kkubo mbwi bannanga avubuka mwayononeka n'okibuuza nze awo olabyeyo feesi yange mbalamusizza Sega Junior buuza ku muntu jukantandike waliwo ogaye ku posters banna etutegedde tuli mu kaseera ka byabufuzi naye ebitundu ebiranga ojjeeko Kampala byetaaga abakulembeze Kampala Wakiso Mukono bannange ekifo kimu kiriko abantu 15 kitagere ku commission oze tukolereyo etteeka egambe nti buli kifo tugenda nominatingako abantu aba kitegeera naye kati buli muntu oyagala Electoral Commission ekapinge egambe nti up to 5 Electoral Commission yalanze sente ze yafunye ovano kwa MP no kile okuwa kansala awo no ono LCP no LCP no bonna bali ku kifo kimu kitegeera kikulagira nti eggwanga bali ku kinti abayesimbewo kati bagana kusinga balonzi bungi kitegeera kiwera kati sibatuyambeko omuntu alemera kubuza zolansonga omuntu agenda twakubaoti bano zabata ejja tukebere obuwanvu bwa ne ateseka obagamba bwe batyo obeera oli mu kulwanyisa bagita demokrasia that means toli mu kukkiriza abantu otandise okubanga obakkakkanya nti mukome ku bano that means mugenda na tighteninga ebisaanyizo embeera eyongera okuba mbadde ndowooza Electoral Commission kyeyina okukola
bayongere ku bisale eby'omuntu agenda okwesimbawo ate nga kyafunamu kiri wansi kubanga werijjo tererera otherwise obalanga kyoteekamu kitono ng'ofuna kingi noze ngamba bongere okusala emisaala anti tegeeza ky'oteekamu nga kingi naye ng'ojjayo kitono nti ogenda kuteekamu sente nyingi okuvuganya teekamu akasente nga kawera naye ng'omusaala eri mutono bagenda kudduka emisinde that means osindise muntu kulyanguzi agifiireko bufiizi olwa position gyafunye anti olukitegeeza okufenwa omuwa sente nyingi actually ebyobufuzi ndowooza byafuuse ki ebyobufuzi yafuuka business it is typically business abantu kati n'abatabi baddeko ng'abadde birala abasawa yokonda ataddeyo posta noli ne wakimanya amanya nti nabeera oli neebuuza nti okwesimbawo n'otayitamu oba mulina nakyo nakyo kiina kyekigattako kyamaanyi olaba n'oli ng'alaba yagenze tajasobola yesimbiwe emirundi esatu nga yasemba naye era akyadda ngamba oba okwesimbawo nako obwesimbi nako kulina favors omukyala nga Margaret Nantongoziwa mukyala Babu yesimbawo bamukuba akalulu buli kasa buli yesimbawo bamukuba akalulu yesimbawo bamukuba akalulu naye asigala ajja era mu kibiina kyekimu tayigira mu nsobiize so Electoral Commission erina kwegamba ku encouraging abantu bangi okwesimba okuba yabadde ensanyufu nnyo ekirango kyafubabaza obuwumbi bumeka kati NRM yokka ekugamba efunye abantu abasukka 2500 abalaze interest ze bakafuna mu registration for the first time nawulidde sente mbadde siziwuliranga nga nyingi nga obalaba akamwenyo bagamba ate eno Uganda we baneesimbanga ticket ya UPC ya milioni ticket kadi kati wa UPC wagamba wa kati mumutandika okunyweza nati muberenga ebyamaanyi ndoza naye jukira yo munoza ni Uganda naye kati obadde juzi wano mu kugaana ekintu kino kye baaganye wewalabidde nti ebibiina abantu bye bayisaamu amaaso nabyo birina bammembazi baabyo osegera lwakuba nti abantu amaaso bagateeka nnyo ku bibiri ebikulembedde kyemwogerako kiringa kugamba nti abantu musigale nga yo employed not self-employed KCCA n'abasolooza omusolo bakugamba sindikira muli ebinnyo nabudde lwalaba posting oteeso ya starting my own company mwana No, let's stop the conversation ne cha timu y'omupiira. Kiringa Sega wayagala gamba nti timu z'omupiira zirekeraawo okutondebwawo. Olw'ensonga enkya bwe bakola relegation ey'essatu eno mu kyalo na biki ebijja bitambula gye mufune essatu ezirina okujja mu ki that means zirina obeerawo oyagala toyagala. In fact oli ayinza okujja ng'ayagala kwesimbayo emyaka ebisajja bisatu ekyokunaayingire ng'abantu bamwesize. Kale bwe tugenda mu nsonga ezitambudde nkoko olunaku olw'eggulo chicken kyo bagirangidde emyezi n'emyezi kumbi myezi 8 finally it happened ndoozi era yakoze nga bwe yabadde ye yekka oba ne Sheila Price naye chicken ate yasinga okusawuninga anti omanye embeera gye yateeka nawuliddeko n'abagamba nti Sheila Price yazze nga ejjajja wa chicken Sheila Price tandikirawo by the way mugateeko nekibijigi naye yabadde ne show kakati olakurejjo chicken tukuyoza ne Sheila Price wo okukola show yabadde successful because yakunganyiza ba tiktokers bonna yabadde successful at his level because he's a young boy shot yakuteo. It was successful because for a boy like him olabanga shonga yabaddengayo nononyanga nga tobadde nononya video na bifana nenga tebakulaga nnyo audience nga bakulaga nnyo ku stage waliwo video za audience zizze yajjuza amazima gali yajjuza naye yajjuza ba tiktokers banne because ennaku zino kimino okumanya kisooka buli awabeera sho ennaku zino wobanga ogenda kutuuza kangambe we abantu 10 balanti abantu 2 they are tiktokers who have come to do business in your business abazo streaming ebyabwe nga bazze capturing kufuna content buli kintu kati 20% yaba tiktokers where they pay ne bayingira kati ku side yabadde successful yayingiza yakoza akasente teyakabe ku coupon
okubeewala oba onateeka ku serena era tebabeerayo oteka enkalu ziba z'amaanyi n'okubakkiriza jasi oyingira luba lutalo kamera eringa kamera era kati abasinga n'ebyokugenda mu bivulo eyo tugenda tubivaako kuba bakushiwadiro nti wona ascrollinga ojja kulaba asimanyanga maneja namiiro nga akoogera n'okwogerera kakati wano ng'akoogerera n'olaba omulala nga sho yonna yonna eri ku tiktok ate ng'ajogerera nga vijje junior ekunyumira ogattako eddoboozi wandigenze tewandifunya akwogerera kutegeeza ono mama wa chicken bambi alya nkoko aliddeko chipsi akoze biki laba nono azze vijje junior ayogerera firimu n'abanga alinga firimu typically nti kati tugenda abamutu ebivulu tubivaako tubirira ku TikTok nti yafunye ba TikTokers bazze aba TikTokers banne well nakola sente ze yakoze n'abayimbi alese upcoming abasinga nalabyeyo Chosen Becky yes upcoming nalabye Grenade n'abalala neza bafana well yakoze kati futures zanyumidde nnyo ezimu kuzanyumidde nti yanzijukiza omukolo gwa Kashumba kuba nti alabika yagenze wa Kashumba naye yaziko olugoye lwe nalusabula kuba siroza Kashumba yandi mwaddo ndowooza okuba yakava mu saga y'e Rwanda yambalinga Abanyarwanda era okusalawo okwambala nga Abanyarwanda ali wamu n'abalina okusalawo okwambala nga Abanyarwanda yagenze wa mukulu Kashumba namugamba mukulu taata mpe ekyambalo kyewakoleramu okwanjula kyennyini we kyabadde okyetegereza ne buli kimu nga we kyabadde then future endala yatulaze maama we era abamu bali mu kubibongoosa ebigambo bagamba nti mama wa chicken muwala wa Sheila Price aba tujja kikonfaminga kuba mama chicken akyali mukyala muto n'atulaga kitaawe ne kitaawe nga bambi musajja akyali muto nambe mwera kye yanyumiddeko tatawe kye yayogedde ekisooka ng'omuzadde agunjula omwana yakyogedde kati ng'omusaza agula essowaani nti bibakusibanga byonna nze yakusibanga nze yagambanga poliisi egende kukwate nze yagiragiriranga weeri nze yakolanga biti nga njagala oveemu omuntu obuvunaanyizibwa ng'otandise okwonooneka taata yabadde ayagala yeebazibwe naye ate kireka kyamenya omwana omutuba nekamubuuza taata gwe yansibanga naga nze omwana nagetinga emotional nze yakusibanga nze yakutwalanga mu kaduukulu n'enkusiba but well if he did something nakusiba naye n'ogenda nga yamusiba omuntu omuzadde aba akikoze mu bulungi kubanga abaana tugenda netuwagguka ebiseera ebisinga nga weetaagamu kkomera n'omera amawaggali okuba taata we akwagala nnyo biki kati asalawo n'ayita mu background nga nagenda kikola directly kuba omwana oyo yali mwononefu mu kusooka nga mulaba video obutambula nga musiyazi biki ebyo naye I think with time agenda getting on track and I think even this Rwanda saga nayo yapushinga ku show ye kuba nalaba amasimu agamukubirwa nga abantu abasinga ngera bamaliza bagayogera ku show yo because there are some pranks ezakolwa ku radios agenja abambagattako yogera ku show yo nga bamufakinga n'atya nnyo ogera nga chicken tukubidde okuva ku Next Media kati yogera ku show yo so he got people the show was successful tumuyozayoza tubayozayoza kyore bati tugera gamba yeye kane tubayozayoza nti ye ne Sheila Price lwa kwa Sheila Price wasirise nnyo chicken naayitamu nnyo muzukulu sorry the show was successful Segawa was the show really successful show sawa yakuba tubayozayoza chicken Sheila Price isogada Sheila Price yenga omuntu alayika muwala mulungi nnyo mukola byakola bino ebyolugambo ng'ali mu kisenge nga yeetaddemu kamera naye ali wali mu kitanda maaso g'abantu mulaba ne woba omulaba ng'ayimiridde ku TV program ng'akola ki ye talina confidence nga chicken gy'akola ki gy'alina ekyo kika ky'abantu gye bali nga bw'omulaba wano ku ssimu aba ne confidence abajja kubakutte naye nga bw'omuteeka mu maaso g'abantu wali tandika okwogera tasobola kyegera kati alakinga eyo ki confidence ye nga ye era ndowooza Sheila sigala awo kugamba otukole ki ebya shagire ng'abireka ebyokubeera ennyo mu bantu leka bijja mulabisa ng'omunafu munko aso kati nga mwami wani Mike wagamye nti kusho chicken yakoze eki yajefuze silwakuba nti yamyoli omuzo naye oli yabadde afiringa comfortable nga tayogera nga tise yali awo atudde butuuzi ye nga awafiringa nti ali oke then ekirala kyesa tegeera ku namba emu
ye taata wa Chicken amuzaalira ddala oba ekyo wano Michael yakimagamba Chicken agamba kitaawe n'omusajja agamba yazaala katoyinza bba wakati lwansonga mwagala agenda ku DNA bagitambuza bulungi ku stage paka batuuse endoza ne batabukamu nani nambemu yadayagala kuleeta bintu by'e Rwanda Chicken first yakozesa omuganda tubyogerako nga kiraga nti Chicken warning gye baamuwa ku kwogera ku byera tamanyinsajja nti n'otakkiza na mulala yenna ne waba Chicken kasita Chicken abanga yali mu kifo takukkiriza kyogerako waba yakola ki bamuteekako caveat taata yalemeddeko ng'ayagala kukola kyogera naye obuzibu bwavudde ku taata yayogedde ebintu bingi naye ebiseera ebisinga omuntu wabazze mu shongwa nga muzadde wetaga n'omuwa mangu omuzindalo waba wakwogera n'ayogera nga shote n'atasooka kufuna nnyo byakunywa wano wansi era teyabadde yekka muzeeyi but anyway taata we naye celebrity father kati we wali obuzibu kati taata we empisa n'enjogera gyayogedde n'empisa ku stage yatulaze kikulaga Chicken kikyali n'engeri gye yagulumingibwa nebayisiŋŋanyizaawo taata toyonona kwayo tubyogera yogera ebirala bino biveeko jjaku microphone okitegera nti ku shows eza abazadde zetulabeko ddala ez'abayimbi nga beesa omuzadde waliwo respect ebeerawo akaseera ako nti maama ze oba taata ze alina kyagenda okwogera naye kati baneno nga olaba Chicken enkula gye yakulamu ne taata okitegera then ne taata namba emu akyayagala nnyo obutaala okitegera tekyetaagisa kunnyonnyola nsi kunnyonnyola nsi nga bw'olina ssente nga bwewakola ssente nga bwewakola kyo kitegeera mataala ganyuma kati oba tekikyetaaga nnyo kwegyo myaka kujja ku stage n'obeera polo nagamba nze kabaka w'oluseke okitegeera so nti egyo emyaka gy'oba otuseko nga mutabani wo akyali mulayini yakkuba luseke akyakolera mu butaala bwe tuba tukusuubira okukulabamu eri nga gundi gye tubadde tumulabirangamu wali emabega nti atuula n'abaako ensonga za ttaanya nekiggwa nogamba omusajja kituufu amanyi mugezi so naye kati kaneno ke yataddemu kecupa emu bwati yagenza okunyoluga nemusumulula yalabisinga cupa emu eyo yabadde nga agamba ndaba ku kibuli njagala nnyo okulinnya ku stage mbeeko byenjogerako eri abantu yeeyabiza so bw'olabira omuntu nti ayagala asooka amanyisa abantu nti sente nzirina newankubadde Chicken yafukamidde azimuwe naye teyazijje so that was their shot lwakuba kyesitamanyi kyetwayogeddeyo ku yesho ya kibijjigiri yabadde ku papazi yabadde okay togenda kwogera ku kibijjigiri adde teyatrending nayo naye yakoze olaba videos ezivaayo yakoze but he's a good artist. The question would be, is that the venue that he deserved? Actually ekyamutwazizaawo yabadde yeegezesa because baali bamutegeseewa kibijjigiri naye anti abaalimbi baali bamutegeseewa be bayimbi betulina abalungi naye nga bali mu background but the times kibijjigiri zaze ku Serena like kulwaba nenaki of course alabye ekyasobola okukola omusajja bamuleeta mu bisaawo oyo nkuba biki navaawo nga abantu bonna bagudde eddalu amanyi abaasa ebintu ebulizaawo ari nambiru Lagadi yajja ku stage Serena ne bamukubira enduulu oba ogende mu maaso agende mu maaso kibijjigiri oyo yabadde agezesa I think within the next 2 years or one kibijjigiri agenda kuba Serena nalabyeko nga n'omusajja ono bamuyitaani omusajja omukulu era Kiweewa ava ku Kiweewa babadde mu kuziika erinnya lye linvudde mutwe aludde mu music Wire Mukaabya waliwo omuyimbi yagaye ndi mulwadde egundi Amiri Sengendo basirikira wansi ebyo bakibijjigiri bakubira mu byalo anti muyimbi bakuba Amiri Sengendo nayo okugata mu mbozi zezimu yesengendo yalemera mu upcoming naye mujimanyi nno
Uganda missed an artist Amiri Sengendo tumanyirwa njagala transport tusingo mu mategeera Chemba dengezako kuleeta tulina abayimbi nga basirikira wansi nti amanya bagalina neba tebateekanga kushokwegezesa kati njagala ne Amiri Sengendo agezese ku papaza ateekewo ekivulu kye waba atandikira tulabe ekinadda no muleke by the way let me throw a random thought mujjukirako revival band eya pastor mwagira bako very wonderful na buli artist yalimu onze chobola no bamenya linnya kulinya how about we have a show one time nga buli artist owa revival jana akuba oluyimba lwe twamanya lokalo mulumbwere how do you think that show would be in fact alingaza amanyi in fact mukadongo kambwe tushobwe twakolanga mu myaka awe ekinana nga gisemberawo mu biseera by'abasuddawo kafeero nga bakatandikaawo ennyo okwata yennyo nga batuuza ebisaawe ekapeeka kati olinga simanyi oba bapromota bennaku oba beekwatanga bwekwasinga bayimbi oba bapromota bennaku ezo baali balina sente nnyingi mu kaseera ako kubanga omuntu ng'aleeta sebata nagattako kafeero n'agatta bonna nga banene wamu nakivubo neewuuma lukoba ku lukoba kati nga muli okyewonya n'ogamba ennaku zino twabaki tetuyinza kufunako kibijjigiri ng'ali wamu n'ewalukagga ng'ali kati abayimbi bayimba nnyo okufuna ssente edda abayimbi bayimbanga nnyo okusanyusa abawagizi kati omuyimbi w'omuugambye natugenda mu kisaawe oba tugenda agenda kusaba ssente nga naye promota thank you ndowooza weewe ngatako the fact that baba buli omu yeewulira amaanyi yaleesa abantu buli omu abagamba yaleesa abantu era kyekimu ku byagenda bisuula ebibiina nga Eagles Production ng'oli ajja kusejja endulu neevuga nnyo ne wajja omulala netavuga oli najja ne buli omu n'ayimuka naganze abaleesa oyo Fred Maiso owa Frigo awumulemirembe Fred Maiso yakubira oluyimba lwa yaliwa Eagles Production ekimuli kya Roza omwana oyo bagenda ku kivulu ne bamukubira essimu nga teriiko Fred Maiso bamusanga yeebase agamba nze kati aliko mulina okunnyongerako kasente Fred Maiso mbu ne bateekayo wawanika ne bagamba toddangamu okuyimba kati engeri we waaliwo wali endagaano z'abayimbi oluusi zikukwatira mu kintu nga toyimbira bweru kati ng'oli awo ate neeno tokyayimbirayo kyolaba Fred Maiso twamala akaseera kati tuddamu omuwulira ng'ali mu luyimba lwa twakutegedde awo tumulabira kuba kati awo bajja bonna but ebbanga awo yamala nga takola ki naye mwalimu akantu k'amawagali ate era wayita ebbanga ttono bulamu ne bwononeka n'ava mu bulamu naye nga bwekityo bwe kyali kati bw'oyogera ku ekyo eky'okwematira oleete Walukagga oleete ono omusajja ngenda kusiba faamu ya Abdumulas nalabeeko oleete Kiweewa oteekeko Kibijjigiri oteekeko Sebatta oteekeko Dani Mugula oleete ono owakaviiri akabarasta Matiya Luyima bw'obalabako abazeeyinga bata owawakarasta ono atakola yaani wire mukabi namulabye nga azze ku kibijjigiri ng'alina kadred kemabega n'akyankalanya okiraba kati obagatta bwoti era ogenda okubeera eri mu background ng'oli agamba naye gwe lwaki tosookayo naye nga MC wali already yabadde amutegese nti kati gwaddayo okiraba kati oluusi oli agenda abeera eno n'alaba nga oli akyankalanyiza nnyo stage ate ogenda omuyita nga taliiwo akyankalanyiza abantu awo siddayo ono gundi anyuma story Abdumulas waliwo we yali olaba ono omwana ono gwe bagamba mbu baaloga ono yali yakafuna actually ne award mu MTN eyakadongo kamu gwe bagamba gwe baaloga ono yayimba part 2 ya gundi part 2 ya ogamba ono eyasira muka John Segawa agamba yasira muka John Segawa is a legendary waliwo akayimba ke yalina oba Walukagga kayogerako nti abanga gwe bagamba nsookayo yayimba nswanjere abanga yagenda osookayo bwati kati oli yaba asookayo n'akyankalanya abantu ekisiri twabakolerooza keeko abantu ne baffe eddalu yagamba awo siddayo
siddayo kulinnya so ogwo omulembe guyinza obutaddawo ogw'olukoba ku lukoba twaguyitanga lukoba ku lukoba omanyi ekyabadde special ekisingira ddala okubeera special ku baakadongo kamu kyembaagalako they are my favorites by the way njagala nnyo music waabwe nti bagezaako okuuma ennono zaabwe ziri ez'edda nti era osanga nga music waabwe alimu budrama obwo basooka ne bakolawo drama ku stage ne boogera kati they bring a lot of entertainment kibeera package ate buli muyimbi alinya ku stage abeera alina kuba ku live biri ebyaffe ebyabazungu mbu R&B dansolo omuntu yekka agenda okubeera ku live yoyo mwennyini mukolo kali abasigadde mwenna mubeera ku CD. By the way, wakadonkamu muwa akube CD oba omuvumi. They take it as an insult. Era wabayimba ina waawumuzamu n'agamba olijjayo. Waliwo banje ye Bulaaya nayo of course kadongo kamono gwe tuyita country naye munnaabo omu yali mulwadde kale ne bateekayo back track emabega naye abantu baakiraba naye ensasagge yali mu ggwanga ompulira bababye oyo omuntu abeera akyulira naga kanonga ndinga kennine ewaka nalindako I would have stayed home and listened to what I have. Listen to this song n'ateeka mu kayafu naga gabifaanaganira ddala omwana ono ali ku siddi bannange ali ku siddi baagala kutubba kati kadongo kamu nalabye nga n'ekibijiri akwatamu ne gita bwati ate bayidakera alina ekyenjawulo yatandika wandongeemu abavubuka baffe bali eno bozi kibijigiri yamutwala amulage ku lyakibuzi ng'amaze omusaala kugoni so nalabye nga kibijigiri yakikubye nnyo of course nange I wished for him for a bigger venue naye nambaze nekitegera neŋŋamba nti alinga agala oteekako ekigere mu mazzi alabe ennyanja eno mpanvu gonya temukwata okugulu ayinza okukola serena ngamba anamutegeka yes Kibijigiri is one of the best performers we have in kadongo kamu babafiirako bagenda muno jala nobati ng'agenzeeyo nobati negundi bajje bamututegekereko panado w'abasajja so yayina oluyimba lumu panado bantu bangi bamukolerako drive Lydia Jasmine yamukooneramu abaddewo kwegamba abadde supportive nnyo naye nga omulaba nga newabadde nga is just a curtain raiser bw'ayingirawo ekintu akikuba Kibijigiri is one of the best performers now I can confirm and this music is good enyimba ze zina sound obw'omulembe guno kitegeera nti bwazikuba tezirina kali kaveeraveera kali omukadde bwazikuba ku live olabanga ekintu kitambulira kizibu nnyo okuwulira Kibijigiri ng'amira amalusu eddoboozi lye ogamba oba wagenda kutuuka asirikemu oba agambe gyemuli okiraba nga akikuba nalabe ne baperformance banne ng'olaba Walukagga atuuka ekiseera n'asirikamu n'akomandi genda og'emabega kwatamu mpozi Katongole yali ki Katongole bamugoba ebyo bakoona biya n'ayongera otambula mu banyinga point okiraba so it was a good thing ezo ze show zokka zenjagala okubeeramu please temuntawanya R&B mpozi dansolo ne mutukunamira ne mutulaga embalakaso ne muleeta ebyana buli omu ali ku CD ngaye nga ffe tulinze bulinzi muntu mukulu mu listening party n'otuuleeyo n'obeera omwo n'ogamba please why don't you just release the album or music and we just listen the album is actually silent Camino nawulidde agamba skati ye bano babadde okusinga aluba bano babadde boogera ku birala lwakuba n'agamba alubamu ya Mickey Wine yani Mickey Wine ya Wizo n'otuuka mukiraba kati nze zino endala zino ez'aba TikTok please don't ever call me for that nonsense n'obeera awo omwana ali awo alinga bloga n'otuuka ku stage is not blogging usishoze ennaku zino twagendayo kulaba bantu balabika batya ogendayo lwakisa but kadongo kamu ogendayo ng'ekikututte kyekyo music owulira lukoba
byaddala omwana n'abeera wali ku kantu ketititintintintintiti bwakakuba tebakomandinga bandi ekuba nga yayimba muli nga webuuza baali hasinze bonna buli muyimbi ali ku bandi yali hasinga kumbo bali babagambye nti ono yagenda okubeerawo ng'olwedde tune bakoze eki bazikutte dda so Kibijigiri was a very big success to me. natonagenda kukiddako kyenjagala okwogerako katono abayimbi ab'omulembe guno ezo ennyimba enkadde bw'owuliranga ng'oyagala kuddamu oluyimba lwa muyimbi noonyayo oluyimba olwalinga lulungi naye ate siba terwatambula nnyo oluddemu naye omwana Saha yatukoledde oluyimba lwa misaaki ekizibu kitegeera tokwata oluyimba lwa musajja nga lwali lulungi nnyo yaluyimba Saha teri luyimba lwayaddamu nga lulungi ekyo nakibagamba dda yalulimu n'ogitta yayonoona oluyimba lwa Fred Sebatta nalwewuuba ate yalukomyawo eddoboozi lirimu lyaleekaana yalukomyawo n'abayimbi origina esigala kweri ne Sebatta ne bamugaa kati kolayo show abantu bamisinga ennyimba zo Saha eddoboozi lya mu nnyimba za kuleekaana Saha singa yaddamu ennyimba ezo ez'okuleekaana zibeera zikola but he didn't drive his point obadde onyonyola anti gyabadde aliko kuddamu Saha eddoboozi lye bulungi era ku nnyimba ezo ez'akadongo kamu azisobolera ddala ennyimba ezirimu instruments nga ziringa eza reggae lwansonga kadongo kamu ne reggae agende mu reggae naye ennyimba za gospel ezo kubanga bamisa kisemakulu abo babandaleetinga naye balina amaloboozi amalungi ennyo baali battamu ng'oyinza si ba vocalist naye nga amaloboozi ge bakozesa talk about Aruna Mubiru production ezo abasajja ze bakolanga abali mu studio bano babba abaddamu ne babisaagirasaagiramu abasajja ba Dream Studio bakolanga ezo ennyimba nga baziwa obudde nnyo amaloboozi ge balanga nga baakinga si byakubizanyiramu ebyakati oluyimba lwa dakiika 3 temuluwadde budde please tugambe Saha ekituufu kangambe Saha kangambe Saha ekituufu mundeke ngambe Saha ekituufu va ku Saha abayimbi bakolewo bati abayimbi abakyaliwo abalamu naye seka watamaliriza Saha amaloboozi ge Saha alinga bano boolaba ba Ekoni kuddamu luyimba lwa Whitney Houston omuntu abeera mukakkamu Ekoni be babasika amaloboozi nga agajja eno wansi abanga ayimbira wano naye nga libeera ddungi Saha alinga muze kati muze bw'okwata oluyimba olw'omusajja omukakkamu n'oyimba katugeze n'oddamu olwa Morini Nantume n'oddamu olwa Fred Sebatta kwegamba obeera tokola makulu naye lwegga osobola okutuulayo kubanga walabanga neerakedduba eddoboozi lye yajja n'ekintu nga kiri smart kati Saha mujja mwesibako nti nalwewuba yamukuba naye nze nalwewuba namuwulira nga astrugglinga so laba what was your opinion about kankutendereze it seems like gwe toli musanyufu nange sinnaluwulira olwakakutendereze naye kati saagala dduwulira yolwo lwe yazzeemu ewebanga yeyabadde ey'omumakati segawa sijja dduwulira Misa kisemakulu ayita na ddoboozi lyamu naye ng'amanyi eri eddoboozi ng'ate alyambusa nga toliwulidde nti ayimbye ennoti eyawo ate nga n'abeera ne wansi kati gwe bw'oba oluyimba ng'ate eddoboozi liwaggulu mulirwana abayimbi noonyangayo mu luyimba katalogo y'omuyimbi oluyimba olwali olulungi naye nga lwagaana okutambula gw'oluddemu oluwe vibe eyo firo eyo kubanga lw'ennyimba ezimu eza eri wamala zitwali tutamanyi abaana ne baziddamu abantu ne bazitegeera bazikuba nnyo navi atera okuziddamu nze actually kyenteesa kiri kiti abayimbi abakyaliwo abayimba music wammwe muleke kwonona music wammwe mutuyambe bajje bagaye njagala kuddamu luyimba musayininge endagaano nti bwendifa musayininge nti bwendifa nkukkiriza okuddamu oluyimba nalwewuuba waffe so si kuddamu ziyimba ng'okyaliko owoota kipepe ofreshkid mukyaliwo omuntu addamu oluyimba lwo n'alwonoona ate lwayononya ne lukola ssente okusinga olulwo ate nga kipepe was not an everyday song waliwo omwana eyaddamu simumanyi I can't remember the name yaddamu oluyimba lwa
gwe mwandabira nsusseeko gundi aludda mu Kingston omulungi nawulira nga ndowooza the version is his ngenda ogenda mu comment nga bagamba olwo oluyimba gyeruli bamwita Kingston mulungi olaba nga aluzzeemu bulungi kati abo be bantu abatuula kuki simanyi omukazi yankyawa naisi bano abambuka nengeri gyeyalukola ebigambo yabikyusanga entandika yabyo abitandikira wakati n'amenya n'atambula nvubuka mukakkamu ate negwaddamu mukakkamu naye oba nga oleekaana noonyaayo rege tuleekaana waliwo rege aleekaana Saha mulungi nnyo murege oyo. So you people are finalizing nga mugamba nti you're not happy olwakankutendereze olwa King Saha. What you making about kankutendereze? Siruyimba lokaloka lumolo. The main issue is we are heaping our praise on all the musicians. Nti bateese bakoze ekintu kya makulu nnyo kisitandinze tomala gakizanyiramu. All right, okay, kale, thank you. Tubuddeyo ka break kate ka music. Omuntu yenna ng'oli eyo politician abeera ku mulimu. It is a job. Ate ziriko akasente million over 20 whatever million buli mwezi. Kati gobeerayo oyinza okufa nga tomanyi nti lwe lwabadde olunaku lwo olw'okufa kubanga ensi eno egula mirambo. Ensi eno egula mirambo. Politics kizibu nnyo okubeerayo ne politics nga teri yafudde kyekiri e Kenya egula mirambo. So gw'olina okukola ki okubeera ng'oli mwetegefu omuwagizi saawa yonna oprotectinga munno kumba oli agamba kuba akasaale naye honorable kalina kuyita ku kabina kati ate gwe omusajja watu gwali ku side eri ne bagamba nti kasanze olubuto lwa Semuwemba takyali ku nsi kati kyekyo nze kyendaba akawulu kakati kalina okubeera mu violence mungi nnyo kubanga ba politician kati bangi buli omu asikayo mpapula buli omu aleeta mpapula buli omu ateekako kakofiira buli omu apanga kala ya yero emabega eyo n'enyirira ne bateekako amannya ne bagagezza buli omu kati alinako ekifaananyi kye nalabye omukazi akafaananyi ke katono gweka namulabye oyo ate Bobi munene nnyo bwati kati nga olaba posta oyinza olowooza Bobi yeyeesimbyewo oli yagamba nti ate ogenda olaba wansi kuliko kansalero nogamba kino kifaananyi kikyenda kanoonyeza nangayo omukazi oyo omukubireko nalabye omukazi neŋŋamba gwe mubaka gwe twagala naye Bobi munene bwati omukazi ali eri emabega bwati kyokka linanteekako nti wano wansi nasaako kansala erosigiri nogamba oli mumanyi nga presidentalina okulaga obwagazi nti kagamba obwe bukodyo. Your images are very big. Put Bobby's picture when it is very huge, and yours should be very small and below somewhere. Our event, you are one and the same with the president. Naye wegeza ku posta kanakaluka kuyiya oyingire nalabye ogezeza omuto guliko bweguti ne tunoonya Bobby tetumulaba. Teekako Bobby nga munene gwobeera eri emabega ogambe na designing anti bula teekamu kabula akatonotono. Bobi Wine mukalwahaga bwe yatimbanga ebipande bye abantu babitimbulanga abasecurity benyini n'abantu abalala beekwasa mu bitundu simanyi kanso biki ne babitimbula kati buli yeesimbyewo nga ajjiddeko nibikateeka ekipande kya Bobi Wine gavumenti bonna mugenda bisikayo ekipande kya Bobi Wine aba NRM banaani ng'ali mu maaso ng'ali Bobi Wine. In fact ekifaananyi kyo newe kikyabeerako teekako Bobi nga munene oteeke wano naluyima kansala LC5 abantu tujja kuba engalo nga nnyingi kano ka bukodyo kubanga kabi nnyo nnyo olina okuyiiya. Nalabyeko n'oli yakutte ddala template y'omukulembeze owa Bobi yennyini nangalo kati awo teekako ekifaananyi ye nassaako ekifaananyi teekako ng'olabye ddala posta ya Bobi ewedde emirimu gye twalaba gye yalese n'atuzaako akake wansi. So yiiya nnyo lemala
weekulule wansi gamba enjala ekuluma gabira ku bantu anti n'abenaremu mbawo obukodyo n'abenaremu nabo babukodyo kuba kati this is about individuality not the party teri agenda kugundimba olw'okuba oyagala nnyo NRM gw'onoonya w'oyitira olaba nga nuupu yeekuyisaawo yingira mu nuupu oyitewo gwe buli w'olaba Bobi Wine teekayo ebinnya osinike osekemu serefi zonna zibeeremu naye nga tomwagala oyagala kuyitawo bwe bukodyo nkonkuludize bukodyo ku nsonga y'erw'emiyaga eya Sekikubo kuwesasi bwoyo abadde atujje ku Sekikubo era wetuli ku erw'emiyaga mu kaseera kano munzikirize nga sinayogera ku nsonga eyo ntumire ku buli mukazi ali olubuto omanye olubuto mu luzungu kiyitibwa pregnancy olubuto bwe bukakafu obulaga nti omuntu yeegatta oba pregnancy is an act of sex is a result of sex and it's not easy to move with evidence of sex of a sex action olwo ngenda eggwanga opposition ebadde ng'ebagamba nti akalulu ke Uganda kalimu violence babadde nga batugamba nti akalulu kalimu violence nga bavayo ne bakola ki ne beewakana naye kati Uganda eri lubuto yeegatta kwegamba balina ebikola babadde bajja bakola batukulembera ebyambiyone batandise okulagaliza uti nti beegatta nti violence gye mukola etandise n'okulya mmwe mwennyini abali muki mwenaalemu nti kati mutulaga nti the sex actions you have been doing of arrogance of torturing people of doing bitandise okubalya nammwe kati kiri wa Sekikubo yatandikanga asaaga bamutaddeko omusajja brigadier general azze wero teyasoma buli omu akimanyi alina ebifaananyi bya graduation ng'ayambadde nga empapula ziri watazirina yalagayo zabubatize alaze ebyakatikisimu alaze ebyamucyaka bingi bye yalagayo nti bwebuyigirivu ne basooka ne bamugobani ku kitebe ne bamugamba nedda bino tebigenda tukolera n'agenda mu National Council of Higher Education nemupangira ebipapula nemupangira ebipapula nebagamba omusajja otulabamu wano nti yasoma omugigi mwaka gwa gundi n'asoma konfirmansi yo mwaka gwa gundi emyaka egyo wasomanga ebintu ebyo oba okwalifying okuba nga otudde senior 6 nti bamukuliyetingidde enemy bamumutaddeko naye kye neebuuza Sekikubo atugamba nti NRM emunyigiriza lwaki afiirayo bukodyo nuupu erina candidate ki mu kitundu ekyo kitayingira nuupu n'agenda n'akiikirira nuupu tebajja mukkiriza abagambe nze binnemeredde kuba bayinza omu makadi omwana Bobi okimanyi basobola omu makadi naye ekyennaku ekinnuma nti ajja kujjanga leaning independent owa NRM leaning mu independent kati yawo wandifunidde chance noga kanegate ku opposition kuba bakunyigiriza to the maximum kati bizeemu amasasi byo tubibagamba nti gyebiri nga muwakana oyo omuntu yafudde tewali wakwekwasa mugamba nnyo nti Bobi Wine assa abantu Besigye assa abantu muve mu politics baana mmwe ne NRM mugigambe mu politics muludde n'akazannyo kamwako okutta abantu kati kali wammwe from nowhere omuntu ajja kujja kuba amasasi abatte bitandikidde mu example evudde wammwe yennyini naawe opposition kano ke kaseera nga NUP oba PFF oba obwina obukoleddwa bonna okuvuganya NUP kano ke kaseera muweereza ababaka mu bitundu ebyo kuba tulaba waliyo disorganization mugambe nti bali mu kwerwanyisa mutekeewo wammwe abantu bagende n'owammwe bamulonde zigenda kwerwanyisa kyembadde njogerako wa NRM alina okuloga owa NRM obumyufu anti kati butandise tolaba noono omukyalo owa nuupu ono omulwadde mpozi ali Nairobi yabadde mukambwe ennyo nga waliwo akaana awo ke bamukubyeko kaana omugamba no omugwe bakale bantu balinga basatu tewali abaleeta beereeta mwantegedde dda abantu beereeta Shamimu yakola ekirayiro mu Walukagga yagamba talibeera MP gavumenti nga si yakyawe kano muntu kulya owa nuupu agenda kuba owa nuupu ebigambo bya Segawa si byange kale kati wano tugenda tukozesa dakiika ntonotono sijja basalako naye mwesaleko President Museveni wiiki eno yawandiise ebbaluwa
nga oyinza ogamba bwalabako mu Bible mwalimu ebbaluwa y'abatume gye baweereza abakolinso naki. President Museveni yawandiise ebbaluwa ng'agiweereza aba Irani, aba Isirairi, aba Amerika, abe Qatar n'abantu abaga mu Koweeyo. Ebbaluwa eno woba ogyetegereza yanenyeza bali nadda ne mukati ne yeewogoma. We yakutte ku be Irani abo n'abanenya nti muyina ensobi. N'akwata ku ba Isirairi nti ate mu ensobi gye muyina temugirabanga. Abamerika yabagasse mu nsi endala ezikoze eki ezeegasse mu lutalo luno olugenda mu maaso. Bonna abagamba nti banaye mukola nsobi mukola bukyamu. Yamaliza ebbaluwa ye ng'agamba tusabe Katonda atuyambe kubanga ekiri mu nsi naye kimwewuunyisa. So when President Museveni went down on paper, teyagenze n'agamba nze ndi ttiimu Irani. Teyagambye nti ate mwe yabadde awandika ebbaluwa yagambye yagiwandiisa olw'ensonga ambasada wa Irani abadde anyigiriza nnyo olaba Uganda ebaako kyeyogera ku byonna ebikola ki ebigenda maaso. President Museveni ndowooza awandika ebbaluwa eyo nga Qatar abasajja bamaze okuweereza ebizungizi okuba nti balumba Qatar nadala US mission ne gundi za US mu Qatar ate nga eyo yali retaliation eva mu kyokuba nti Abamerika baweereza ebizungirizi muzimu ku nkambi za Iran omuli Fordo n'endala ziri bbiri simanyi bulungi manya. I stand to be corrected. Nga ne bazikuba era Trump ne yeewaana nnyo nti bantu bafufugaza. Trump y'omu mu wiiki eno avaayo n'agamba yamalizaawo n'agamba mwensi egenda kubeera mu mirembe. Biri bwe bimala okubaawo atajja n'agamba nti bamaze okuteeseganya era ne Isirairi nti kati zikoze eki ziteeseganya. Ate bo Abayirani ne bavayo ne bagamba tokola era ffe tetunnateesa na muntu n'omu era tujja kwongera okulumba mu measures ezikola ki ezisaanidde. I think ngenda kutandika ne one Michael. How is this significant eri Uganda? Tukoze dakika 3 kyosobola ogamba nti tulina significance mu kino kyonna ffe kikoona kitya naddala sayidi yaffe. Kutandika nakuwa kyakulabirako. Esebo famire bweri waliwo maama abaana ne taata balina n'omukozi ewaka oba balina kazini waabwe nga waali balina nnyo mugaso. Kakati maama ne taata bali mu kuyomba gw'omukozi ovaayo ojja obaga bannaye leerere obawa amagezi ate nga naawe ewuwo engeri gy'oyisaamu abannansi bo si nnungi. Kati ye Museveni waliwo ekiseera we kitwala tolina kubanga obaako kyoyogera because your contribution is not necessary. Kati Museveni engeri gy'ayisaamu bannansi be era yeeringa bali engeri gye balwanamu. Kati bo bali kiri mawanga n'amawanga nsi nansi naye kati wano yo opposition agiyisa atya? Okitegeera agiyisa atya opposition ya Uganda atutulugunya. Kati gwe bali amagezi ntemwekuba nga gwe n'abantu bakuba okufa obufi abantu bali makomera yagamba emirembe gisaana gibeere mu nsi ye mwegiri. Obufunze ebbaluwa ya muzeeyi bagisudde mu kasero. Yani yagimutwaliddeyo ono yagisula ani yagimutwaliddeyo. Bana let me remind you President Museveni mu kuwandika ebbaluwa eno agiwandika mu capacity bbiri. Capacity emu awandika nga president w'eggwanga Republic of Uganda. Ekyokubiri awandika nga chairman wa NAM kuva 2024 paka 2027 era ekyo yakikoze. Ojja kwesanga waliwo n'abali mu Irani abatuuze tebawuliranga na ku kigambo President Museveni. Whatever but ne Uganda anti ng'ovudde ku byo president awandika nga chairman wa NAM. Amazima gali yabadde mu kwebuzaabuza nga afukaana aba mu mboozi ginanise nayo President Museveni yalinga made ntata ne mama bayomba gojjoba w'amagezi tebasobola gabayinga mu bituufu okunaaba bw'ofuka obeera mu kwebuzaabuza. Kati president kyalika n'aba waafuka toyinza teekamu contribution because they are way far better than us. Science gwe bakozesa okulwanyisa tekinologiya ffe tumuyina wano mu Uganda. Abasajja beerumba ebintu beekasuka ebintu ne babiwulira nga bijja ne babiwulira. Kati fensi yaffe abasajja mbu beekasukira ebintu bali ne babiwulira nga bijja mu bbanga ne baweereza ebirala ne bibinterceptinga ne ffe nolwana nabukofiira olwanyisa kakofiira olwanyisa ngatto mutuuse ne kussa eripanga bomu. Bano be bavunaanyizibwa ku bigambo mutuuse ne kussa eripanga bomu kuba kati
from the source eya Muhozi balina abakwatiddwa bassa abantu nti bomu nga bapanga kubba ssente kati soko malirize ensonga za Uganda but bikyali mu allegations like tebinatwalibwa mu trying bwa mu there is no smoke without fire omukulu wagamba nti kino kyali kikyamu nabagamba ne wano bomu eyasooka nimbagamba erimu katemba mungi abasajja tobalabanga badduka ekikumi tuba tuli abadduka bomu yasate bakomawo kati wano bakubya abantu kagundi batuganye mukazi bamukidnappingira yiri Kenya abe kidnapping people babatte mu ngeri eyo kati bakwatiddwa asooka concentrating ku bintu ebiri mu gwanga atereze Uganda before advising other nations eziri far better than us simu mu bizimbe simu teknolojia buli kimu solo kulana nezesanya olezimane ziddamu era nezituyitako nezigwawo neziddawo ate bonga bagaye batulumbe mu lunaku lumu batuweddewo mu lunaku olu tuba tuweddewo nga Uganda bayinza okuba scientific missile emu nemalawo Uganda so omukulembeze waffe yayagadde kola contribution naye teyina mugaso so he should lie like an envelope kale that is one Michael ebigambo byonna one Michael byayogedde totekawo disikire bibyeyengo oli obwedda azuuminga kale sekawa ulirizaako naawe owa amagezi ku nsi ezirwana nga bakuba leero olutindo enkya bakeera balumaze mwene olutindo balukuba muyinza omumala emyaka egi nga wetewakyali kusala nga teri kusala mweyeya buyeyantaamu tusobola amagezi wantu wotalina contribution wewe amagezi webagamba nti katulindewo naagenda kwogera amagezi kirwansonga singa tetumuwuliza ayinza okukolawo ekinene kati owaawo ekyamagezi wotalina contribution olaba Misiri eri okumpi wali mu Middle East eri awo nti bisobola basirise tebanyega kati gwali eno ebbaluwa eyinza okuba weyatuuse waliwo ebbaluwa ezijjanyanga kati iyo ligiteeka wayinza nebagaayo ziba mukaseo tulina kitukolaki. Do you have a comment? Omanyi entalo ezisinga mu nsi muno kati ziri amawanga gali agakulakulana. It is over nuclear power. Yeah, exactly. Era bali balumba sites zaabwe za nuclear zebafugaza. Oli bwagamba nti wali kati nti waliwo enkolagana ennungi kyobola kati America amu baatidde. Yeah. Kuba kati babadde mu panic y'amaanyi. Olumbye one of the biggest resources eziwa amawanga amaanyi. Ndowooza kyekimu ku ekyo ekyamusisinkanya ne Kim wa Korea, it was over nuclear power. Yeah. Omulundi ogwasookera ddala. So it is over that. So the same President Museveni goes n'agenda e Bulaaya. Abeera mu meeting emu ndowooza. Ayogerako eri. Omanyi President Museveni is one of the biggest men on globally. Ne wano ku Africa waayogera bamuwuliriza. Kati ng'agamba bali nti naffe abaddugavu tagamba bana Uganda naffe abaddugavu twetaaga nuclear power okujjako nga mugamba nti fe abaddugavu tetumwetaaga. So literally agendayo ng'asaba bali okiraba be baba batuyamba eno. I think President Museveni okwanika baluwa yagiwanika ze Pan-African. Amukubisa bekalakasa amukubisa eki. Kamaleyo ayogeranga Pan-Africanist wawanika baluwa eyo. Kibola atabeerako side. Ngero omuddugavu it is in your nature. Buli bwankwe. It is in your nature. Londa ko side. Abaddugavu nyontera kwagala nnyo ntalo. Alonde ko ono Uganda ajikoye. Alonde ko side agamengwa nono gwe mutulugunyiza ono ye mutufu no ye mukyamu. Lwaki obeera ng'osigala mu wakati? Omanyi by the way. What are you insinuating? Alondeko side. Oba asazeewo okulaga mazima nti kulondako side. Kyemanyi nti ensi zino Abannayuganda bayinza okutya ennyo. Tukuweemu obuyinza olonde side. Era ngironda. Actually, sinza na jiro tebigasa baluwa teyina mugaso. Teyina mugaso. Ani yagituteyo? Ani yagituteyo baluwa? Teyina mugaso. Ensi z'abaddugavu zirina nnyo okukakkana ku bintu bino by the way biwulidde nnyo. Ng'oli agamba oyogera ku baani tutegeere nti atugambye tulina sigala nga tuli nnyuto naye nga talina gwe yagiwandiika. Abaddugavu mulekeraawo okutya ekintu ky'okulowooza nti ensi zaakulaakulana zigenda balumba. Tebasobola na tulumba tebalina kye batwagaza.
kubanga ka Uganda okateeka mu kitangawaza n'onyola ngozza ku left vote ne kaggwera mu kitangawaza ka Uganda kati bayinza kulumba bali beerumba maanyi ku maanyi beerumba maanyi ku maanyi kati toyinza kuteeka katugeze nga ggolola n'omuteeka mu ringi n'emeyiweeza talina na kubyogera kuba bajja baletera okutumanya okiraba ekintu ekyo kati Uganda mukakkane tewali bagenda bako ne wandi badde nga apikinzeeko side tukana ne Rwanda tukana ne Rwanda tubbe golodi we Congo tubbe buli kimu betusobola bali kye bayinza okukola nga baagala okulumba Uganda balumba only your politicians ne bagamba temukyasala eno side obuyambi bwetubadde tubawa tubabugyeko bwebityo balumba naye tebayinza agamba nti basindike misairo ekube Uganda kati nuclear power yali asaba waki kumunywamu buugi mukozesaki nuclear wawe wa bei nnyo kubiri mu Uganda muli kya bei nuclear tiyagenda bawa but as I conclude mukulu wa Basidi nze ndowooza nga Africa tuveemu omwoyo gw'okukola ki oluva nga kasagala bazungu gw'okulowooleza nnyo mu agaba muwe nuclear ate nga yali abasaba nuclear okwetaba bitakwatako wakati sawa eno bento weebuuze omulokola asaba kyabadde asaba Katonda wa Isirayiri yaddukidde mu Amerika kati n'olabe ekiddugavu kiri mu kyaki Katonda wa Yakobo Ibulayimu Katonda wa Isaka n'omugamba Katonda wa Kyaligonza aliwa gwe Katonda wa aliwa Katonda wa Ibrahimu Katonda wa Isirayiri pastor n'abeerawo mu kyaki ngenda mu Isirayiri mwena muwandiika obaluwa mutwale Isirayiri n'abeerewo n'omugamba ettaka lya Uganda ono lyakolimirwa abaddugavu ke kaseera tulowooze ku byaffe twetaaga nuclear covid bakyatutega ebintu bingi nnyo bayidayo mukulu wa Basidi mulembe gwa covid kyali kisa abaddugavu obutaffe nnyo okuwona omanyi waliwo ebyakola nga content ne bigamba covid bamusindikidde baddugavu tebeetaaga kutta baddugavu kubanga singa basazeewo kutta baddugavu they can wipe all of us out kyola abazungu baafanye okusinga abaddugavu naye ffe kyali kisa okubira bukubiza omuntu n'ogamba wakoze otya okuwona covid agamba kola obushera obwokya teekamu enniimu wenyokeze covid ajja bbula nga kiwedde nosaawa essimu ne wenyokeza kisa eno abaddugavu naye era ne covid bwe yajja ng'era avudde eri mu bazungu kati ate gye tusaba eddagala ate batujjanjabe okalaba akantu ako kali yekiseera tufe ku byaffe fe tukozeewo ki ye tulowooleza ddi mu nuclear power nga n'enguudo ezifulyover tetunnaziraba tukkiriza tutya neza wansi tezinnatereera asaba nuclear agenda mukozesa nuclear power game conclude osaba otya kwegamba ekintu simanyi nako abaddugavu bansobera osaba otya ekintu nga n'akasimu kano akamapesa netukakogamba Museveni akusobedde yamusaba tomanyi bijja osaba nnyo gamba Museveni akusobedde beba abaddugavu naye buli kaseera tuteekayo medicine abaana ne bagenda mu university ne bakwata obusawo buno problemu ne bagenda ne basoma ne bateerawo banseni baana ne bateerawo zigasi ne bamikisinga awo obuntu ekirwadde ne kijja ate ne tutandika kusaba bweru naye but we have fellows here that studied medicine nosanga ekivubuka kiri mu kyaki kyasoma medicine kiri mu kusaba n'ogamba abasoma medicine mu China bali mu kusaba Yesu bamumanyi twogere ebintu nga ebiri mukulu wa Basidi teweebwalabwala oyagala butatunula mu kamera tubuulire abantu ne kibeereyo mu kyaki pastor n'abibba ssente tabibuulira mazima nti gwe mulokole gwe tulina wano ekizibu twagala screen ekola emabega ani asobola ogikola nga teri kiwanika mikono naye kyasoma engineering mbusi science computing aliya tasaba Emmanuel Kuoli Emmanuel jajja mukajjanga ate gwe baleeta akanika emizindaalo gya church eyo ye Africa
ne tudda mu kuwanika obubaluwa nga tubuwanikira entalo eziri eyo basajja bali omanyi entalo z'abagagga zinyuma obutebe baba mpola entalo z'abagagga era nsaasira nnyo omwavu olaba nga Sudiirwa alwana n'ekirumira omwavu n'ateekayo ekirowoozo kye nze mbadde ngamba ogamba ki nga n'olunaku tokolawo sente zambuka wa siringi kakaaga olunaku toluyingiza naye gwaleeta ekiteeso mu bagagga abalwanda bali ku level ndala waliwo spectrum awe mulwanira nga omwavu olina ogamba leeta akatebe ntuule ndabe waggulu eyo ekiriyo okiraba your conclusion Museveni yakyogera nako n'agamba nti kati abazungu bali ku level ya kuzimba ku mwezi kubeerayo kuzimbayo maka kati bagenda kubeera eno nga batunulira abaddugavu bali eyo bambi nga batunula wansi n'abuuza nti fe abaddugavu tuli ku ki so tulina okufa ku byaffe ziri entalo z'abagagga bakyerupe they are playing around with their toys ate bannaba Africa omukulu natwa nawandiika ebbala waliwo amuwandiikire yagiwandiise nambwa kati kisaamukko ku maaso nambwa atereza mu kino kola ebyo bigambo byo kale nga tuvuddewo awo owekitiibwa Mpuuga mu wiiki eno baayina delegates conference era delegates conference eyo ngera walaba ne NUP yayina delegates conference I think ne NRM tu lencha ne gulo ndoza kiri mu nnono za bibiina so delegates conference we atula ne ya DF munange yalonze mu butongole owekitiibwa Mpuuga n'aweebwa nti ye president ajjudde era ataliiko kukubaganyako birowoozo era ng'okusinziira ku ssemateeka wa DF owekitiibwa Mpuuga yaweereddwa obwa president emyaka 5 gy'agenda oba nti akola ki abakulembera then ssemateeka ali mulamula mu maaso bannange kati oluvannyuma lwa delegates conference olunaku olw'ejjo bakoze tabameruka okubeera nti bakironkinga mu butongole nalabyeko ku nsereko wekitiibwa Muhammad Nsereko honorable namulabe nga abeera ku live yagaba sendeza speaker omanyi bamanyi okukola naayita speaker namuinvitinga speaker kati woyogera ebintu ebimusanyusa agamba I have given you 20 million Muhammad Nsereko yasalawo ono tumuwa ono netumuwa nga bali ku live ekiro kati umuyita TikTok amba nnimbi so Nsereko Muhammad honorable Nsereko Muhammad y'omu ku babadde ba speakers abakulu era yayogedde ebigambo byadde bikambwe nnyo Alien Skin yaweereddwa obwa minister yaweereddwa obwa okubeera nti akulira arts sector yavuddeyo n'ogufaawo kale ngenda kutandika ne Segawa ntandikirawo sebo kyogere bakuwulire muwe omuzida by the way batugamba nti a new dawn baleesewo embeera empya ey'okulaba bya Uganda bino biraba teri kibiina kyabyabufuzi mu opposition kigenda kuddawo kibeere kyamaanyi nga ekiriyo mpozi maybe NUP bwetuuka neefuna obuyinza walibayo opposition erijjanga egirwana naye si lwakuba nti opposition yamaanyi oba ekoze ebyenjawulo naye ku mulembe gwa NUP kwe tulabidde nti kyekibiina kye tulabyeko nti ebibiina bisobola okukolebwa mu opposition nga directly bizze lwanyisa kibiina kiri mu opposition kigenda kufuula nnyo kizibu ekibiina ekyaliwo okujja abannayuganda bakyanirize lwansonga agenda zaabwe beerabira agenda zezikola ki kyekigenda olisibawo NUP okuba nti bo kye balaba nti NUP abalinyira mu mugaati nti Kyagulanyi abalinyidde mu mugaati kigenda balemesera okumugjawo lwansonga bo nabo bennyini bajja direct ne balaga abantu nti fe tuzze kulwanyisa Kyagulanyi kitegeera zingamba Kyagulanyi yandikoze nga president kanjogera ebintu abamu bye baagala owulira ng'amazima saga tukubagambe nti oyogera propaganda ku Mpuuga atwogere bwetti nti Mpuuga ekibiina kye kibiina nga obagamba nti opposition entuufu yakoze eki yazze yatandise era ebintu ebiraga nti opposition entuufu yazze yatandise yakoze olukuŋŋaana nga security temutataganyizza
opposition yentuufu of a true opposition. Yamuwa obukuumi bulungi nnyo y'opposition entuufu yakoze eki eyazze. Opposition entuufu bwe bakola ekiraga nti ntuufu ddala bwe yakoze speeches zaayo tiyezerwanyisa mukulembeza afuga ggwanga era yamuwadde ekitiibwa kitegeera neerwana n'abo opposition abakolaki yeyo opposition entuufu omanyi bwe tubyogera mu njogera eri endala bagamba mwogera propaganda kuki katuyogere mu njogera eyo omuntu gyasobola banagamba ekituufu ekyo kyokoze eki kyeyogedde nti natunuliddemu Amadi Nsereko omanyize sijja kuusa Muhammad Nsereko y'omu kuba MP abagezi ennyo naye nga amagezi gaabwe mu byobufuzi bya Uganda gayise tegagiyambye yasigaza yali selfish okusigala nga akyali mu byobufuzi bya Uganda nti akyali mu parliament amagezi ge we gakoledde nnyo nzanye ntya politics kati yagenze oyadahaka n'agamba nti tetugenda malira budde ku muntu atalina ntebe tetugenda kuwa budde lwasonga ebirowoozo tokola ki obudde tugenda biteeka ku mwami Museveni alina entebe neŋŋamba ate atleast awo Nsereko leero nzikiriziganyiza naawe tegeera era nange nensirika neŋŋamba atleast ekyogere ki nenninda sipiiki atubuulire engeri gye bagenda otemaatemamu Museveni ono okukola ki omujja ku buyinza ate yazze kuoli gwe yagambye gwe tagenda kukola ki kuwa budde n'ayogera nga bakubenga neŋŋamba naye bano be yagambye tebajjukira bye yabagambye ng'atandika tegeera nti ekibiina nga kyo tukoma kyogerako wano eno bwe tuba tukyogerako nga babadde bakirangira babadde bakifoominga of course kwe tukoma wekiggwa tetuddayo olabayo highlight yonna yekibiina gye tukola kyewuunyisa nti ekibiina ekyatandikiddwa mwami Mpuuga ne mukifoominga n'okola speech naye highlight y'omukolo n'ebeera ku Nsereko Oshegera kiba kikulaga nti already oli munafu olinge yalese Nsereko akuwanire entalo highlight ye yamufunye lwansonga yayogedde kwani goli ate gwe oyagala okukola ki eyo highlight yo kemala okulaga nti tuli baki kubanga after that highlight ye endala gyogamba nti yeeno ogera kuga highlight endala ya alien skin omuyimbi Oshegera kizibu nnyo ebanga yina bide Kyagulanyi okugenda awantu niwe ababeerawo baani n'ayogera nga tayogedde ku Museveni n'atayogera ku Museveni then wabeera n'omulala ayogera ebigambo bye ne bibikka ebyakyagulanyi byayogedde tekisoboka always buli walaga highlight ebeera ku ye kitegeera lwansonga yoyo gwe babeera balindiridde ekitegeeza Mpuuga yazze nabyo naye nga tebalindiridde ye agatulagwe tulindiride byalina okukola ki okwogera kitegeera naye najja n'akola ki ate n'akisaanikira bungi n'alaga nti agenda yaffe yoyo twebuzaabuza nti tuli ku Museveni kubanga yadahanika yakoze nti twebuzaabuza nti tuli ku Museveni naye tuli wali kati ebyo ebintu NUP ndowooza olumu yeebuusabuusa amaanyi gaayo netamanya nangeri gyagikozesamu nebino ebina ebijja bifoomi nga bikulaga amaanyi gaayo gerina amaanyi ge bakozesa amaanyi ge bateekamu okujja okukola ki okuba nti balwana ne NUP kikulaga nti NUP kyekibiina nga NRM ekirwanyisa ne opposition bakirwanyisa nenge ekibatwanya kiri kimu nti omwana alemedde mugaati gwaffe tunasooka tumuteeka ebbali bulijjo tubyogera abantu babyogera nti bannange NUP opposition entuufu ng'olimu oyinza okulwa ansi engeri gyokidefendingamu naye kati emutubiraba osobira nogana naye kituufu eno opposition noba nga bali togyagala nogana naye kituufu opposition eki era ogera abawaana oyo Mpuuga musajja amanyi Mpuuga musajja waffe nga wenaali kige mwagizi era ngagamba oyo at least ali mulayini ekwata entebe entebe agirina entebe agikola ki agirina kitegeera kati nogamba ekyamazima opposition ye bw'ojjako NUP opposition kyendala gyokola ki gy'osigaza era singa NUP etuuka n'elemererwa ofuna netakwata buyinza okirabanga evuddewo typically ng'eviiriddewo ddala omanyi opposition mu Uganda ekoze eki eweddewo nga wolawalayo ekintu kya Mpuuga wekyabadde wekiba kigenda obeera nga wolaba nti omuntu okera n'okola delegate conference ne mukola naye nga teri waddawaganyiza byonna nga bye mwagala naye nga yo nuupu okukola ebyayo balina bikola mu nkukutu kuba bugenda balemesa oli amalenda ajakugambe yoyo opposition entuufu bwalina okubeera tulina beera nakibuli naye nga olinobeera mukakkamu poliisi muteeseyo kati NUP woli ulya nti eweddewo ege evuddewo kati
ng'opposition tugikola ki era kati ndowooza yekyakwatiddeko ku bannayuganda okuba nti ebimu tebibakolebwako nti ebimu ate gavumenti ekyalinamu akafaasonyi bino tubikoleko okwo kitegeera nti NUP wegamba nange amazzi gasusse mu kibuga abagiwagizi bana ebiki kano kafaasonyi abasajja batulabisa nnyo katukoleko okwo wano eno katukoleko wali eri naye bwerifiirawo ddala totale n'ogamba nti kati NUP katusigaza opposition ey'abasajja abalala kaliba kaweddemu kitegeera so ekibiina kya Mpuuga kankikugambe kigenda kukomaawo Democratic Front nga bwe tujja nane buli kaseera tukyogerako mu kukola ki nga kyakuŋŋaanye kigenda okukola ki akoma n'ababaka mikwano gye abaamuwolereza wali mu kaseera k'okubba ssente teri ayagala kgenda beerayo okitegeera ku ssaawa eri bakulaga nti bali ku saidi ya Mpuuga tebasobola genda ku saidi ya NUP yanja naye ku zino essaawa ate tebali ku saidi ya Mpuuga abamu bali ku NUP balwanafuna kaadi era baga baddayo mu parliament aliko NUP agamba nze Kyagulanyi waviirawo mu bukulembeze nze akwatamu okitegeera kyokka mukwano gw'enfanfe gwe yatugamba nti oyo tuvudde wali oyo waagwa wengwa yatandise ekibiina naye teri wadde yakoze eki n'ensereko naye alina ekibiina kye alina ekibiina ekikikulaga komati yeri gye bagamba nti omuganda talikola ki talifuga temuli masanyalaze waliwo buno obwaya bwogatta buli omu alina gyali n'akakuukulu ke buli omu alina waabalira buli omu alina waabalira buli omu alina naye Kyagulanyi ali bwati mu nsonda abalenge ogenda laba amaziga awo ku kitebe awo nga kaadi zisala ekkubo nga zigenda walala olaba amaziga olaba okukolima nze ndabanga ekintu ekyasinga otabula opposition ye Uganda yali NUP kubanga NUP weyajjira yayagala okulaga abantu nti opposition yokka entuufu kati of course bw'ojja n'olaga abakyala abamu nze mukyala atuukiridde nze owaddala waliwo abakyala abanafuwa mu butima kubanga ebikolwa bye oluusi ba tebikwatagana na bibyo so nembagamba wano nti tekyetaaga na NRM kufandinga opposition buno bupata obuliwo sometimes abantu baba bakukwatirwa nsaalwa nga gwe kyolina olina agamba nti kangende nteekewo ekyange kyobola babanga boogera bw'olinda pate egamba nti opposition automatically obeera omanyi nti opposinga NRM naye bw'owulira speech ate baba bakuba nnyo ekibiina eky'opposition okiraba ekintu ekyo tebwetaagawo na NRM kubafandinga movement ezegamba yeffe kati eno yenkola entuufu ey'okukolamu ebintu kati of course waliwo abo ababeeramu n'akatima akagamba tetulina kugaana fine NUP erinamu ensobi everyone has ensobi zibeerawo naye ekibiina we kivaayo nga ky'opposition nga kiragira ddala nti ate oli mubi nnyo talinaako yadde kalungi ne mumulemerako kati batuba tugamba nti owaye Museveni yanywedde ku kantu kubanga bw'alaba kino kubanga FDC okyagiwulira omukulembeze wa FDC yandika asoose kulowooza sekendi mmeka okiraba naye nga FDC Besigye we yali alimu yali waki kati ekitegeeza Mpuuga bw'afrontinga ekibiina kye nga tumanyi kati tumulaba nkati opposition wamulala aliwo yadde ng'ekibiina ky'amasanyalaze ga waya buno obwayo obubiri bwogatta bwoti tekayinza nakuweza half of 3 phase okiraba yaliwo naye ng'ate amaanyi gakozesa talumba oli omubi ennyo gwe baagala okuggyako ng'amaanyi ate agakozesa nnyo eri side okiraba ekintu ekyo nze ne ŋŋamba nti singa nali NUP kati kampe ku NUP amagezi bwebanga enjogera tugirina nti ebitalina budde titubiwa budde nandibadde si wannyo bibiina bimu budde naye era mugenda kukola bu vidiyo abaanamu aba NUP waliwo abantu ng'omusirikira n'aleyinga lolayika n'envelope era abantu ne batuuka nga bagamba naye nga gy'oteeka omuliro nga tazza ali Bobi Wine Bobi Wine namwagalako kizibu nnyo okuza by the time wakwanukulira nga mutuufu alina okwanukula naye ng'omwogeredde emyaka emikono beerawo kati ekizibu kyalina nti bawagizi be mujja kuddeyo ate mukole bu vidiyo ate mumugamba ebitalina amakulu tetubiwa budde ate mubiwa obudde kati nakati tuzze ku vidiyo eno kati tumuwadde obudde
olabe kati presenter kyokoze kati twogera ku party nani partisan kati twogera ku party ddamu obuulira abantu party bagiyita batya kubaka bayinza okuba bagyera bagiyita Democratic Front DF bagenda kubanga kati tubajjukiza okukiza mu Uganda bagenda frontinga demokrasia atinte butinsi mu Uganda era ng'agamba nti politics omufusi wa NRM politics omufu waba opposition abalala kati eno ye opposition egenda obalaga politics omutuufu n'okusosowaza demokrasia ate SNP we n'abeeremereddwa bali bajja tujja babuza mu bakulu Kyagulanyi alemererwa mu abaali abatuufu mukigusiza one Michael kakati Democratic Front yaleese abantu ne boogera gavumenti bulijjo tugamba nti abayeekera eggwanga ba ADF naye ekyannaku nti mu kibiina ekyawandiikiddwa eggulu mulimu obwedda abagamba ADF oye ADF oye video njirina ADF oye gamba abantu nti yajjeeko ebyokulonda abantu bulako ebyokulonda abantu ku street n'obaleka bajja okujja okusiriwaza abantu n'obaleeta soko olinde presenter abuulire ku bantu ADF kiggwayo kitya ADF sikijjukira ze nakijjukira kakati Allied Democratic Forces bw'obanga tomanyiwe kiggwayo kati onaasobola okuba nti bw'omanga temumanyise singa baakutedde omukulembeze waaki wa DF singa kyabadde kyogereddwa mu nuufu nti ADF oye nga kibadde mu nuufu singa abantu babayodde eddaawo okimanyi singa abantu babayodde ne bagamba mulaba bano bakulembera omusajja ayimiridde bulungi kyokka gaye mukulembeze bamujje babusogo bamusoroti bakuŋŋaanyiza kabongo nnyo bakuŋŋaanyiza abantu ku street ne babaleeta omusajja n'awanduka omukono n'agamba ADF oye ne baddamu oye ADF oye omulala n'agiyita KFC oye kati okoze ekibiina abawadde ku yambanga abantu nga buli settlement gy'okozesa ojjukiza abantu erinnya lya party balabika bawadde olukuŋŋaana lugenda naye olwokuba nga balina abeeyita abagezi era bwedda kasibante wali awo ngagamba ono nnatereka nnyo mu DFCU kyobalaba agiyite KFC nga kigamba kikulaga mupanze ekibiina oleese abantu booleese ba candidates bo naye ng'ekibiina kyagenda okujjiramu agiyita ADF oye oli agiyita KFC omulala agiyise DFCU kiringa ekitongole ky'amasannyalaze kubirayo mukwano gw'omu omugambe nti baani abaggyeko amasannyalaze tabamanyi abasajja baava mu nuupu nga bagamba nuupu engeri gyekolamu ebintu byayo tisineeteefuteefu kukyusa bukulembeze omweteefuteefu oleese abantu tebamanyi na kibiina kye bakola ki bacandidates kuba oli abagambe ndi wa LC3 mu jjinja eyo era kati ffe twayingidde dda KFC tugenda bakulembe alabika mmotoka mweyagidde bazze balyanko kikulaga ate KFC agiyingira kikulaga bakuŋŋaanyiza abasajja ne bagamba kati ne bagamba ono asobola okwogera olusoga mu street ye Kampala ono asobola okwogera oluteeso katumutwale tulage abantu tugumidde naye baleese ba ADF baleese ba KFC na DFCU anyonyi yadde kayisawo ka highlight naye njagala kumenyeramenyera abakulembeza bali mu nuupu owadde abaana ba nuupu content president akulira DFC ekyamujja mu DF ekibiina tekinnakwatayo newe kikyali mu kweyiiya akulembera Democratic Front bamuyita Mathias Mpuuga Honorable Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa yali mu nuupu yayagala nnyo nuupu era nga n'abakulembeze ba nuupu bamwagala okufa obufi okutuuka lwe yakola ensobi omanyi bagamba Abaganda nti ekiswaza omugaga kusesemantula okutuusa lwe yabba lwebamuwa miliyoni 5 eza service award eziri mu mateeka by the way lwakubanga ssente ezo zamuweebwa tannaba na kukola kati osiima otya omuntu nga tannakola anti bamusima kuba baamulaba nga ajja kukola bulungi nnyo ne bamuwa ssente za myaka 5 naye yakolako emyaka 2 n'ekitundu kwega ssente zaali mu question marks nnyingi nti baazimuwa yakakola emyezi 2 ne bamuwa service award kati oyo baamunenya ku ssente ezo namugamba yeetonde n'agaana
abakulaga yakulaga nti Kyagulanyi tawuliriza naye kati gwe bagambye weetonde oddeko ebbali n'ogaana n'otandika omukulembeze ow'okubiri ye Mukaaku tumumanyi kukola ebibiina bibadde bingi yakola baliko mu Solida ne Kato Lubwama baliko mu SDP bagamba ba DP naye kati ali mu DF baliko ne mu IPS yali interparty IPC naye wonna buli we bagenda bagenda nga bamanyi waliwo ki ssente y'omusolo egenda okugabirwa okitegeera omulala Mabikke yali kati simanyi ba SDP yagigaddewo batanagiggalawo okitegeera omulala ye Abedi Bwanika ekimwana Nuupu njagala kigambako we bajjazaake mu kakiiko aka Commission of Parliament bamujja mu kifo ekyo Abedi Bwanika n'awandiika ebbaluwa eri official ng'asaba aba Nuupu asindike yo ye nga commissioner tebaddamu bbaluwa eyo era tebamuwa kifo bagifuna naye tebagiddamu era tebamuwa kifo ekyo bagiteeka mu kasasiro okuva olwo n'atandika okwogerera Nuupu n'abagamba basiyazi n'abagamba babbi bakola buli kimu banywi banjaga naye nga mu kusooka lyayingira ekibiina yakiyingira ng'akiyingidde akyagala naye olwokuba bamumye ekifo n'akola ki n'ayeekera Nuupu paka we bakoze DF simanyi oba ekibiina kye yalina ekikye yakiggalawo oba kikyaliyo gundi teyalina kibiina yajjanganga ku independent yalina ekibiina ssebo SCP bakiyita PDP People's Presidential Party kati simanyi oba yagiggalawo ba teyagiggalawo omulala yajjiranga Kasibante yajjiranga ku independent Kasibante Moses yali wa DP waliwo omusumba yesimbangawo hani bamuyitanga yajjiranga ku independent. Who could that be? Ono yali ku PDP yalinga PDP ye yajjirangamu kati omukulembeze omulala ye Moses Kasibante Kasibante Nuupu yamumma kaadi kuba bajja ne bajja mu Nuupu ne ekibiina nga bwe enteekateeka yaakyo ne beebuuza kuba ne bagamba ono yasinga ne balonda Kawalya Kawalya bamulonda Kasibante n'ajja ku independent n'amusinga obululu ne kikakasa nti ekibiina kye kyali kisazeewo kyali kituufu Kasibante okuva olwo agenda nnyumba ku nnyumba ayogerera Nuupu nga bwe talina demokrasi bwekola ebintu ebibuuzo bye bamubuuza byali byangu nnyo nga tasobola obiddamu tamanyi lwaki tebamuwa kaadi n'ayogera ebigambo nga bingi paka we twamulabye ng'ajjidde ku DF Kasibante emboozi gyakulembeza agamba lwaki mu Central Nuupu erina ababaka abangi lwaki weesimbye abantu nabadde nsubira nti engeri gyabuuza Nuupu ebibuuzo ebyo banajja n'ekibiina kyabwe bagenda kuleeta ba candidates mu ggwanga lona ab'Eshema ab'Ekalamoja ab'amu North abaawa bagambe nti tuleesa ababaka abagenda okwesimbawo ngaffe we tubadde twogerera Nuupu terina babaka mu bitundu ebyo unfortunately abantu be yaleese ab'Essoroti bagiyise ADF ekibiina bagiyise ADF nereeta ab'ebusoga bagiyise KFC nereeta ab'embaale bagiyise DFCU be babaka be yaleese kati tebamanyi na kibiina kyabwe be yaleese nga bakandidate bannayuganda mulina okukitegeera nti tuludde ne politics of smartness ng'omuntu ajja kwambala essuuti ajja kusaba akalulu omulonde olw'okuba okimanyi Muganda okimanyi abadde ku lediyo ng'ayogera okimanyi abadde asomesa ku university emu oba mu ssomero bajje nga mugamba bagezi kati nga Muhammad Nsereko bonna bajje mu balonde naye bwe batuuka mu buyinza bakube ziddiiru ekintu ninza abantu bagambe nti ekibiina kya Mpuuga banayo kisosoze kijjuddemu abaga nga bagamba NUP yongereramu n'abatali baki kakati ekibiina nabadde mbasuubira kwegamba okukola ebintu ebyo babitulage naye it is unfortunate nti bazze nga nabo batulaga tebali organize tebanneteekateeka naye nga bano mbadde nji ku point eyaba leadership bajjanga mu parliament okulaga nti bali smart mbadde ku radio nga njogera mbadde nsomesa mbadde nkola bino mbadde lawyer w'amaanyi ndi wa kitiibwa naye nga bakola zi leaderships mu parliament era ekyo nayogeddeko nti ekiswaza omugaga kusisemantula ti Mpuuga fena twali tulowooza musajja ali smart nnyo bamwadde ku leader of opposition nga is a smart guy even when he talks you can see somebody who is smart who is very intelligent asengeko ebigambo obulungi naawe n'ogamba tulina leader of opposition ow'amaanyi paka we bamutega miliyoni 5 nezimwabya kati ye politics yabeerangawo tukyamwira mu parliament there are people who are in opposition in parliament yenga balya mu opposition
ne mu gavumenti nga ekifo kye kyakulaga nti avuganya naye nga alina kyo sense takola ki tafuganya. Nayogedde ku Muhammad Nsereko agamba agenda okwesiba ku Bobi Wine bo agenda yaabwe yakunafuya Nuupu nonti Museveni era buli wabeera boogera tubala nga boogera tugenda kulwanyisa NRM they front Nuupu kati Nuupu eyina kino Nuupu eyinene ensobi eyinene tulage ensobi era bamaliriza bawana na NRM kuba nabadde mpulira Kasiba nti bamwadde babulemeze eki mu DF eyo yali ku CBS yali ku CBS ennaku nga 3 yali ku CBS ngalaga NRM ina abaka bangi abagala okulembera bangi naye ate Nuupu ina batono patento negabaga faageza kuba Kasiba nti babera mu opposition ya Besigye byonna batakola ebyere byabalemerera bagala Nuupu ebikole kati bo ebyabalema anti kati balabye Nuupu nga bijiremye ne bagigamba Nuupu vayo tubyekolere ati bakomyewo mu kino ekipya ekirina front ya demokrasi era bagamba tebagala bifo bagamba nga Bobi Wine ekyamutwala ayagala bwa president bikiyagala bifo Mpuuga yazayaze kuwaki no anti balonze mulonde ba delegate Bobi Wine tebamulonda Bakasiba bagamba nga Nuupu bakulembeza bifo bazze kuki babadde batulaga example nti fe tuze twagala bifo banonzo omusajja kangambe ne bafunayo omusajja eyo ku mabbali ne baga gwe president fe katugoberere gwe olwokubanga oli Bobi Wine ne ba delegate be balonda bannange bandi gambe katusaze tulonza alien skin ka kulembere DF okitegeera kubanga mugamba nti batugamba nnyo DF yandifaananye mugundi alien skin batugamba nnyo nti batugamba nti Nuupu abeera mu bivulu Mpuuga akikulembeza nnyo nti omusajja gwe twawa obuyinza gwe twawa obukulembeze abeera mu kuba nsaya na concert yaleese omuyimbi waki oba serious business why do you bring a musician if it is serious business toleeta muyimbi gamba ffe twagala kwakolana ne bali eri omuvubuka politician omugambe yagendo gira abavubuka tulesa abasajja twagala musajja agenda kwogera Luganda lwangero nga Mpuuga wabeera okube okusumanya okusala ensaya kola biki okutensaya ogambe twagala muyimbi tugenda tetulese bayimbi naye byonna bye bakola ebintu bye bakola byonna bye bakola bagendera ku rhythm ya Nuupu nti Nuupu bye bakola ba replicating ekyo Nuupu kye yakola kye bali mu replicate kati bakutte omusajja yakayimba oluyimba lwa Lubaale bamulesa akulembera abavubuka simanyi Lubaale si yamulese bannange yabadde azze kubaawo ku lwa kibiina gwe n'oyimirira ogambye olese ekibiina ekipya n'ogamba nti kati tuli muvule banawulidde statement eyo n'ogamba ffe tuli muvule omuvule enkuba ne wetonyeetya gwenyeenya naye tegubuuka nga ambulera nekola ki negenda their target is Nuupu era bannayuganda mbagamba buli kibiina ekikoleddwa after Nuupu ebisinga 90% bikoleddwa kuvuganya Nuupu yabajja ku ddiiru zaabwe tulina abasajja abagezi bangi abaludde nga bakuba ziddiiru bannayuganda abategeera newaliremerera okukwata obuyinza naye gwe kyomanya NUP kanaakalulu egenda kukwera bayitawo opposition abadde berimbi ate kino kye bakoze kati bavudde mu byokwera emikambo wa MP ne bakwatawo ali kati byaddala kale nabwekityo maliriza nga mbagamba bannayuganda mugenda kulaba bingi nnyo bacandidates abagenda okujja kuba president musuubire bangi naddala okuva mu Buganda ate temwerabira Dr. Besigye naye agenda kujja nga candidate mulyoke mukakase nti opposition erwanyisa opposition kale nabwekityo njagala bategeeza bannayuganda nga tukyali ku ekyo nti Democratic Front egenda kubeera nga yeetaaga abantu mu kimeyo kaada munoneyo ku zikaada mwesimbe ku bifo ebyenjawulo ku Democratic Front sebutaata DF PFF nayo yagambye yakafuna abantu abasukka wetutuuse leero ndoza baweze 100 wadde watusobola okusatu nga abantu 7 bakajjayo zikaadi mu PFF okulaba nti nawo beesimbawo okwetooloola eggwanga lyonna so ebibiina bino ebipya biraze amaanyi agatannalabwako essaawa yonna ogenda laba wano nga waliwo owa Nuupu owa PFF owa DF kagenda kunyuma kano ali mu ringi bwakuba gwe mujjawo n'alinda omulala bwakuba gwe mujjawo tumalirize eddakiika emu Daudi Mugema yatuvaako ku maaso Katonda w'abanaku teyeebaka the singer Daudi Mugema mu bumu ku interview ze yakola yayogerako kolumu nti Walukagga
amutuulira ku kisaabo bakuyita kutuulira ku kisaabo nti Walukagga nti amutuulira ku kisaabo nja kukikomyawo ne Kuulamaani naye era yamukoonako wanderwa kuba Kuulamaani abantu atali nnyo mu industry ayinza obutamanya hu Kuulamaani nti yamutuulira ku kisaabo kati kati abaana bakomezaawo ku vidiyo obwo ne babutambuza nayiseko ku mukutu gw'owekitiibwa Walukagga Honorable bannange Segawa mugema mugema nga bwe yatuyimbira Katonda w'omunaku teyeebaka mu kufa kwe kwenafumiza entegera nti Katonda w'omunaku yasinga otulo bannange ntegedde kigenda tukuba point Katonda w'omunaku yasinga okwebaka kirowooza ne ngamba nti that is blasphemy bwe bakiyita lwaki obateekako nti Katonda w'abanaku Katonda is for all mu luzungu tebakiyita omunaku gwasula enjala gwabonaabona gwe byokulaba tebiyitamu buli kimu gw'omunaku omugagga buli kyakwatako kyekitambula mu bufunze Katonda w'omugagga tayeebaka bw'owaana Katonda w'abanaku okitegeera kati nawe oli mugamba musajja wattu olimba batumunjuka Katonda w'omunaku naye yafudde ng'omusajja omunaku kitegeera kibi nnyo yafudde ng'agenze nakusabiriza nti ensi abayimbi yafudde ali mu lugendo lwa kusabiriza abayimbi ensi awo bagiteeka bo bennyini be beeteekawo awo mu state nti kati otuuka mu kaseera ng'olina ekizibu tekyali pulaani ndala pulaani yakugenda ggulu kikwasa ennaku ekitegeera yafiiridde ggulu mu loogi ate ekyo kati oyongerako kyaki naawe mu woteeri yafudde omugenzi ate si wali emabega nno nga bintu ebyobufuzi nayingira nnyo bayimbi pulaani kalowoleza nnyo mu bakyemuyina ekyo abayimbi beeyambanga bokka nga omuntu waaba mu buzibu bo bennyini bebeekoleramu gaatugenda mu ejjanjabira nga bakola zikawosho olumu zikawosho yennyini nga bamusendera ssente mu sentinary n'agubavumatinyokomutima abantu naye kati kukuno omuleme nti bo bennyini beeteeka mu mbeera ya bali babawuddiisa bali babawuddiisa nawe ne bakkirizibwa okuwuddiisibwa ne batuula gwe just imagine ng'oli mwadde okuva e Kampala ng'oli bubi oli Kampala n'olinnya ogenda eggulu n'oleka amalwaliro e Kampala n'ogenda ggulu kufuna ssente naye ng'ogenze ng'olina agamba gw'ogenda osaba obuyambi tasobola zikola n'agamba nti oba oli mu ddwaliro kazituukaawo naye olw'okuba n'ogenda ofukamire balina obukulembeze bw'abayimbi obubazunza jangu ne mugenda kibinja mugenda kakota okwekanga nga jeno waabeera waliwo woteeri eriranyeewo nga nayo yennyini bwe mujja ng'ozesa buyambi ogipangisa n'osasuliramu ssente n'osulamu olumu n'appointment n'atagikuwa nomaa n'olinnya n'oddeeka abasajja bagamba tubeera nabo ebiseera ebimu bagamba tujja kwogera mannya ga bato olumala wiiki 2 eggulu tanafuna kyamututte oli mu woteeri osasula ng'osula oshegera nti abayimbi bo bennyini balaba amazima era bagamanyi naye tebakyogwogera lwa nsonga nti babaziba omumwa naye bennyini bakkiriza osirika ne babeera abatiitiizi neyavaayo abeere nga asobola okuboogerera abeereko kyabaya bo bennyini ne beegatta okulaba okugamba nti oyo yatulemeseza buli kimu oshegera kati oyinza omubuuza nti munnange oli gye yagenze n'atafuna buyambi n'afiira mu woteeri abalemesa yabadde ayimiridde ku mulyango gwa sale nga tamukkiriza kuyingira kikwasa ennaku nti kati bino byonna ebya Walukagga simanyi atuloga is just excuses na sympathy cards oshegera nti balemera otunuulira koze nene nti nalwala oshegera n'akweka obulwadde bwe munda bw'atayagala nseetegeere nagamba gundi yandoga oshegera ate kisinga oluma kati Walukagga bonna bamukompeningaho nti abaloga lwa nsonga yali successful oshegera abayimbi bakadonkamu ab'omulembe guneeno ye yali successful nti alemeddewo oshegera kati buli avaayo abalowooza nti alowooza azze kujjawo Walukagga oshegera amaliza agamba kati Walukagga ndoga nsonga endongo weegaana okumugjawo oba olina omuteekako blackmail oyo kati Dawuni Mugema ne Vincent Sega wenyini yakikola ki yakyogera nga ye ku talent gye yalina yali amanyi waanaayimba
ajja asobola okukola ki okujja Walukagga naye baloga yawangudde awadi mu MTN yakadongo kati awadi no Vincent yabagana ebyo ne bamugamba kati lwaki todda mu ndongo ne weesiriwaza yabagana ebyo era n'awaana bano bebagala awadi entuufu yabagala basanguleyo music we wonna tebaddamu manyi awadi n'okubeera successful kyanjawulo kitegeeza omuntu wafuna awadi goloza yali successful naye kankoleka international level ebbanga Joshua Baraka lyakayimbira ayinza apulaga nayinza okufuna recognition nene okusingira Kenzo exactly yeyinza obutafuna awadi naye recognition nga nene Diamond atana BET wamanya okusingira afuna BET kati ekibeera kwa abayimbi baffe abakadonkamu n'abaki ate abayimbi b'eddaabo n'ababandi balina kye bayita eddogo mu bwongo nga bo bakulamira kye bayita eddogo nga kulogera mu mutwe era entalo zaabwe newozuulya kati ogenda owulira station yali andoga gundi yali anwanyisa nula Maureen antume ne station besika yali antwala omuntu feri we yabeerangawo n'afeyiringa waliwo andoga babadde yetwana naye guno omulembe ate kituyambyeko nti omuyimbi abeerawo ne babisanye n'omuyimbi oli n'alemererwa n'ayitamu n'amanya nti siddogo kankubye muziki akayali kati Daudi Mugema afudde bw'atyo ng'era bwe yayima nti Katonda w'omunaku teyeebaka naye Katonda walabika ebbanga lyonna lyayiseemu ayise mu nnaku njereere kyekyo Benito Daudi Mugema ndowooza si kale newabanga yagamba nti Walukagga yeyamuloga naye Walukagga ndowooza oluyimba lupya waliwo oluyimba lwe yakubye it was unnecessary ndowooza lwa reply omanyi ntegeera nnyo music bakadonkamu yotu emotional kyobola muyimba nnyo kati nga ba Daudi Lutalo muyimba nnyo music oyo akwata ku bantu because you have to be in your emotions but sometimes to reply nga nnyo ku bintu ebimu abantu bajja kulowooza nti mutuufu omuntu Mugema wamugemamu awo n'omunyoolezaamu ka switch naye asonga si kituufu one Mugema ku nnyimba zasembyeyo okuyimba tatubuulira ani amuliko kuba eyamusse simanyi abayimbi mubeerawo ne muleka controversies mu bantu ne mutababuulira ani abatuusizza ku ekyo bwe ntunira oluyimba olwabaddemu ng'alina okugulu mpozi kwavunda simanyi wakundi kwe kwamusse I don't know ate okugulu yatuukako nno ekiseera n'agamba nti akoze ekyo ateredde ate yali atugamba nti no we yagenda ebweru kansa baamukebera nga tamulina emulago baasooka ne bamugamba alina kansa ate bwaddayo ne bamugamba kansa tetumulaba kati but didn't you see him refuting the fact that manyi esoyo nali njirabyeko omusajja ajogera alo omuyimbi ayimba wet I still believe mukazi we yalwala kansa ne bamugamba tamulina so Walukagga wange mumuleke mwabaagala okutambuza theory eyo nti yeyatta gundi mwagitambuza nnyo ne ku bayimbi bangi omanyi abaddugavu mukiriza nnyo mu ddogo buli wobanga oli bubi olowooza mukwano gwakuliko olowooza landiroodi wo ennyumba gye wayingira akusiraanya ennyumba erimu ekipali erimu mpulira ebikuba ku mabaati obeerawo n'owula nga bitambula so nga waliwo kakapa awo kagifuula we keebaka kati olowooza bintu bye bitambula aba oti n'otandika akuba obuntu katonda n'omansira buttono gwe tufumbisa n'obeerawo mu bwongo bwo ng'olowooza baki bakuloga omusiga wakyogeddeko that mentality simanyi oba wofuna ebirungi togamba nti eyandoga yafudde oba kati siddogo naye buli lwofunamu ekikyamu olowooza wali wakuluka tulina okubeera nnyo n'enkola eyo yeekolerera failure is a part of life failing is part of life kati singa ffena twali successful twandibaddewo ku nsi twandibadde twafa dda singa ffena tuli successful nga buli omu alina emmundu buli omu alina emmotoka buli omu alina singa kuno ku nsi kuliko aliko ani yandibadde omukozi onakitegedde ani yandibadde omukozi kuba mwenna muba muyina kulina okubeerako omugagga kulina okubeerako abagenda Abu Dhabi musiimuule ennyumba z'abagagga it is life tonyiiga yes muli abasajja be bawasa abakuba engamiya emikono n'ogikuba n'ojjayo kyojjayo it is okay abayoosa embwa
that is part of life. Tonyiga nkulaba onyigira ku kamera ntunulira bulungi tonyiga. That is part of life. Okiraba. So abayimbi especially abayimbi aba abekyalo banya bakadonka mu bayimbi ba kyalo. Abo ba ibebo bali mu ne mentality ey'okweroga. It is okay mu kuyimba mulimu okweroga ekyo kitinga mweroga nnyo. Abayimbi beeroga nnyo obulamu buno bwa kweroga. Beeroga nnyo eyo mu bivulu na biki because they are looking for success. Ekyo nakyo tetukijjaawo. Naye nga ekyagudde ku Mugema tuleke kulowesa bantu nti lyabadde eddogo era ne tuliteekako n'erinnya. Walukagga musajja watu ntera nnyo okugamba abantu nti ng'ekintu tonnakirabako n'amaaso go lindako okwaleejinga n'ogamba nti abadde amuliko kati bonna bu vidiyo bwe musalaasala ebifaananyi ne bwinta gundi muyinza okubeera mu mirimu gyegimu ng'olowooza gundi akuloga. Sometimes oyinza okuba ng'ologwa naye nga si yo yakuloga. Lega nnyo okulowooza nti muyimbi munno yakuloga bye byalina kubasudde bwe yafuna accident. Abantu batambuza nnyo eyo engambo mu bayimbi banne bamuliko. Ekibiina ne kisituka kigende ne ku ndagu kiraba ani abadde omusajja. Katola bono byayogera biyinza okunyiiza bennyini mufu. Okiraba ekintu ekyo. So nga oli abeera ateekawo biteeke ateekawo buteese kusamaza bantu bwebityo. So mu bayimbi mulimu eddogo ekyo any other field n'omuntu oyinza okulogwa omuntu nga just sina business zizo nga oyinza okuba kati nga olina nnyumba z'abapangisa ng'olina ne muno naye landlord naye nga si yakuloga ng'ate akuloga mutunzi wa kyalaani okiraba akuloga wali osoma naye girlfriend wo akuloga okiraba ekintu ekisiwo. So conclusion oluusi obulwadde tebuwona teribeera ddogo okiraba kati ate n'ogamba nti bandoze ate n'ogenda mu malwaliro g'abazungu amalwaliro tegalaba ddogo. Eddogo is spiritual. Manye abaddugavu muli basiru totunula bbali njogera naawe oli musiru olowooza nti ekiri spiritual abantu bajja kirabisa amaaso. Oyinza n'okweraba nga kati ng'olina ekizimba wano mu face nga wetunula bwoti olinamu ekizimba naye ng'oli bwakunula ekizimba tekiriiwo. It is spiritual. Okirabe ekyomubiri osobola kijjawo ne spiritual ekyomubiri. Kati ate omulwadde ogamba bandoga n'okaabira Mukama obwana bwange mpozi kiki olowooza abantu nti waliwo akuloga. Ate bw'ogenda mu malwaliro nti mukebere mu nzijanjabe they can't okujjanjaba something spiritual. Something eddogo. Eddogo tebalijjanjaba oba olina kunoonyayo mulogo n'alivujjawo kubanga yaba alaba empewo kyobola tuziyita mpewo. It is wind. Nayo omulogo gw'omanya. Kati omusawo omunnyonnyole mbw ate kintambula eno ne kidda ne kirinnya ne kikuba mpozi circumference ya bebekuulu ne kidda eno bwe kiti. Kati omusawo abeera awo ng'akutulaga omusajja biki byayogerako nanga katusooke tukupiisuule wano empiso okijjemu enjawo kati ne bajjanjaba. So ebintu ebiri spiritual obeera weekonta n'ate n'ogenda mu baki mu basawo abazungu. So nze ngamba Mugema rest in peace naye nga waliwo story ezitakwatagana tetumanyi kituufu simanyi famire yayogedde kiki ekyasse omwana naye nga Walukagga mubimuggyemu. Kale one Michael just 1 minute byonna ndooza babyogera. Mugema omule mirembe ekisooka omuntu otegera otya nti bakuloga okujjako nga naawe oli mulogo omala genda wa musawo n'akulimba. Abasawo balina sayansi. Oli waagendayo bamugamba amusingako yakola ki yatayagala amutuukeko. Kati weebuuze bebekulu yalogani okutuuka waali Kamiliyoni yalogaani oba Bobi Wine Walukagga nga talogwa. Walukagga nga talogwa. Teri muntu gwe bagenda agamba nti ologa. Ati Walukagga yagamba yatereeza empewo. Abasawo balina sayansi bw'ogendayo ndowooza omutereeza yasanga taliiwo. Bw'ogenda ew'omusawo omuganda kubagendayo bwe batugamba bw'ogendayo ajja kukugamba akusingako tiki ekizibu kyo. Kabene munga bya family ajja kugamba senga ajja kugamba senga wo yakuloga olwokubanga senga wali successful oyongere kumukyawa. Kati ye science alimu naye avubuka naddala bafunye ku limelight
abavubuka mukola ebintu bingi nze nabeerako emabega stage z'abayimbi mutuuka mba n'abawala bangi ababeerako gw'oyagala gw'oyingira gw'oyagala gw'okola ki n'omuzza ku kisenge n'okola gw'oyingira ne mukola ebyo ebintu ebyeteetaagisa gw'oyagala gw'okola ki bakuyita eno ku stage tonna bakumaliriza n'omaliriza nga ofunye obulwadde mu mbeera ey'ekisirusiru obufuna mangu olw'okubanga oli mulayimulayiti ate mujjumbire nnyo okwekebeza obulwadde weebuli mu bantu obulwadde weebuli ate bulwawo okulaga butuuka okulaga ng'obudde bugenze nemyoka mudda mu malogo manya onandoga manya onaakola biki mujjumbire okwekebeza w'okizuula nti olina obulwadde otandika eddagala ng'obudde bukyali muleme kufa muleke nga mussa amannya g'abantu beera ne patano wenjogera erinnya lya Walukagga erinnya lya Walukagga liri mu kattu buli muntu amwogerako abaana b'ennaku zino mutidde nnyo embuto okusinga obulwadde yebivaamu obuzibu so mugema wumula mirembe naye wakoze bubi walekawo ebigambo ebitadde Walukagga mu kaseera akazibu nekati abakazi lusanvu yashulangaogereko nga tewali family planning n'azaala abaana basatu kisoboka yalinayo olusanvu no adi 300 plus 700 equals 10 abaana basatu nga tewali family planning bwetuba tusoma bayibuli twogera nnyo ku birungi okimanyi nti nno omwaka gubaamu ennaku 365 etegeeza kikubewo naawe nedda olunaku asobola okufunayo nga bataano olunaku kalikola 5 times 365 olunaku asobola okutuuza abakyala omusajja gwe batulaga alina abakyala 7 atraininga ku NTV okwo ye yagamba olunaku asobola okwebaka n'abakazi 9 olunaku lumu n'ava ewoono n'agenda etegeza atukawo namwaka nebike mweno bulangiti nagyebikula n'avaawo olumaliriza n'agenda eri era omusajja kaseera abeera kamindike bwayi yagamba mumuva amaanyi mu mindi buli kimu yamanyi byateeka mu mindi abaana abalina emmwanyi amekete emmwanyi emmindi alabika anywa mumwanyi nga gyasika akoleza emmwanyi nagi syendowooza kuba yagamba amaanyi agajja omu ate bugenya alina emirondo bwagigogola bwati n'agyoza n'agibuubamu bwati n'olyoka omugwako naye oli yalina omulembe gw'ennaku zino obuzibu obuliwo ojja kuba twogere ku bakazi 7 n'ebisatu agambye baliko n'ebisatu 7 na bisatu naye abakazi 100 kati nze mbadde mbaawo tewabangawo pressure ng'olunaku ekitegeeza kati togamba yali atunulako batunule kati abakyala bangi nnyo ku basajja ojja kwesanga yalina nabamuyambangako ebiseera ebyo nga tamanyi kuba kati ye king kabaka omulamba ayinza okukkiriza omuyambeko abatadde mu lubiri bonna abo ebintu ebimu bya bayibuli mutubigobera naye tukkiriza ova kunalule nodda kunabankema nakayima kale as we are getting out of this place weekend twagitandika n'olutalo olwa I think yalina sande olutalo lwa Franka Gashumba ne Ajati Namyalo segawa dakikemwe unalumanyi nnyo nalungulira nyirwankwasaamu kennaku ku bintu Namyalo byayogera manyi omukyalo oyo Ajati bamwogeranga basooka ne bamwogeranga tumulaba mu mawulire nga tulyabuzi Ajati Namyalo n'asalawo atulaga effeesi ye waliwo erinnya engeri gye balyogerako naawe omuntu oba yatole kusali nga tisoso omuwaamu ekitiibwa nogamba omukyalo oyo nga basose ne Hajati ng'owulira engeri gy'amu describingamu biki nogamba ye omukyalo alabika w'amaanyi mwenaayo seera naye n'olaba vidiyo yatandika vayo mu kamera ebintu bayogera beerako controversy bakomamulira nti Kyagulanyi yamukola ki yamukwanako kati saawa zizimu olinaani ne Gashumba mwesiganga tekyali nnyo Kyagulanyi yakwanako kyeyagamba nti yamukwana yagamba Kyagulanyi yamuggyako embuzi amala googera omukulembeze ovaamu ebigambo tusooke twogereko ku ekyo Kyagulanyi
nennamyalo mbadde simanyi anti yali ayagala Kyagulanyi amuddemu kyekibakolera ennyo naye Kyagulanyi yali yasirika aba ayagala oli amuddemu aba ayagala amusse ku levo ye bangi twabulyanga ni gwe wajjako ombuzi kati gw'omukazi ovaayo otya n'oyogera ekigambo ekyo mu bantu n'okumwogerako gwe nasooka kati ekyakwasa ennaku nti mu byagala byayogera sente z'abannayuganda zibonaabona yagamba mbu bateeka gashumba ku peloolo ya buli mwezi ng'agenda n'asanibwa miliyoni 5 ningamba gashumba naye nga womuuza nti okay mwamutera peloolo ku mulimu ki bagiyita blind operation yajja n'asayininga obukadde 5 mu ofiisi yange blind operation ate nga kyetirabe tamuwaayira era lisitiwe blind operation newandibadde ng'akyogeddeko bwogezi nga nebizigezi afunayo miliyoni nga 9 blind operation beyebereete anti kakuvuma Kyagulanyi ate waliweeki Gashumba yakola kimwe lyebbanga Gashumba tutunula receipt dates olabe kiki yali akola ebiseera bye yavuma Kyagulanyi nothing else buli olaba ekigambo nga kiriko operation era Gashumba yagambanga Gashumba yagambanga yali ebiseera nga yagambanga sera nga muntu munafu nga Bobi Wine Besigye yali w'amaanyi nga zentalo zabeera mu kuvuma Kyagulanyi tewali kirala ye blind operation gye balingamu kano okwatibwa nakunoga ne bannange tuli mu ggwanga nga liyo abakaaba ninga liyo afuna miliyoni 5 ezitaliko mulimu buli ofisi nkolera ine eggwanga ndikolera nga bamuwa na advance sebo abaana afuna advance buli mwezi afuna ayina pelo nga bamuwa na advance kuba waliwe bamuwa advance w'emyezi 4 nga tannakola ne bazimuwa agenda avume Kyagulanyi nga ogasanga omuwagizi wa omwana gwe basasuddeyo sente nga awaana namyalo nagamba omukyalo oyo w'amaanyi kitegeera naye ng'onaagira ng'akaana nagamba ne bannange kuba nagwe nabanga akaana sasudde amasannyalaze gange kuyidise nesimanyi na gye galaze kitegeera naye ng'ekyo nasobola kikomboyayo naga ne bannange gavumenti eno kampuni gye mwaleseyo amasannyalaze nga tetugitegeera services zaayo kitegeera ekimuluma yeerabirwa tajjukira kukigamba bali bakibaki kyokka abazanyira mu ssente z'eggwanga nti abatusimbamu oluseke nga bayita mu UEDC ne batwala ssente ezo ne bazigabira be baagala gwe b'osiiba owaana kyokka wekikutukawo gwe n'olaba nga ssente tezikugasa oyomba so nga gwe bwoddeeyo n'oyomba weerabira okuyombesa baani abakozesa obubi ssente zo ate wekituuka owaana bawaane so eyo embeera ekwasa ennaku bwolaba oluyombo lwabwe olwa oli agaba ssente gwaziwa nga baliawo bali mu kazannyo kokolaki kwekule naye nga bazanyira ku ssente Bento 1 minute nze njagadde kubawa kubagamba ani yasinze mu lutalo sijja mbeere wano omanyi Gashumba mwogezi nnyo nabe nga ayinza okuswaza naye n'okuweebuula kale ate namyalo ng'ebintu ebimu ayagala nnyo okuleeta evidence ebyo ebintu byaba gentleman eyo ladies and gentleman nemutereeza obutaaya ye Gashumba muweebuuzi ate avuma n'okuvuma kati neŋŋamba ekikopo Gashumba yakitutte 5-1 is the winner. One Michael as we get out of here. Gashumba omuntu akuwa ekyokulya omuntu akuwadde ssente zisukka mu miliyoni 5 ez'omiwa omusolo toyinza kudda mu kumuweebuula bw'otyo wakamala okukola emikolo twakubalanga omusajja yafuuka omusajja ow'obuvunaanyizibwa naye you are still showing the ladies in you twali tumanyi luli weeyisanga omukazi olw'okubanga towasanga naye kati wawasa okyayogera ebigambo naye baatulaze nti ssente z'omumiwa omusolo zibeezezzaawo nnyo abantu bangi mu kifo ky'okuyamba bannayuganda tubagamba bulijjo nti teri muntu avaayo n'avuma Bobi Wine nga tasasulwa buli muntu avaayo aba afuna omusala kebere ku TikTok kuno obalaba nga batandise okuva kati juzi nalaba Calvin Kayanja naye ng'agamba bannaayi baluddewo tuwa ssente zaffe biki ebyo nti they are paid this fool from Kyengera Tamalimu naye yagamba nze siyinza vuma Bobi Wine nga tebakoze eki tebansasudde so there is always taxpayers money being wasted to abuse Bobi Wine nolaba engalabi y'omuntu ng'evaayo nga Bobi Wine tavuganya Museveni akolera Museveni nga bamusipeningirako miliyoni 5 ku muntu omu okumussa wansi lwe n'ogamba akolera Museveni naawe n'ogamba nkoze ekibiina n'oyogera bulungi n'ogamba nkoze ekibiina olw'okubanga oli akolagana na Museveni tavuganya Museveni n'okola ekibiina kyo naye ng'omuntu oyo y'omu
bamuwadde sente nga zigweze bakusasula kuba kati Mpuuga yali 5 ne Gashumba yali 5 ezomiwa omusolo. They were all paid to belittle Bobi Wine. So Bobi Wine oli w'amaanyi nnyo yongera okuzuukusa abavubuka n'abavubuka abategeera mweyune enkyukakyuka mulwane, otherwise sente zaffe zikyafa nnyo ate ekyewunyisa nga sente zisinga ezifa ezo bazeewola bwewozi omusolo tegumala ggwanga kuliddukanya sente bazeewola. Gashumba nti okola wa byali bituufu talina mulimu kati blind operation kitegeeza ki? Is paid to abuse Bobi Wine, is paid to do propaganda okunafuya opposition. There is nothing else that he does. Okay, mukwano gwange gw'obeera toyonoonye ssente bw'ogula data n'ogamba nti kandabe the weekend show ku YouTube channel yagaliwo mbadde ne Sega wa Junior ku side eri n'olaba ne Gashumba nga yasasuddwa mmeka Benito Muyudaya at the same time one Michael. That is it for now. Mubeere bulungi dunda abatukuumire tukwatagana olundi. Thank you so much. Mweraba.